I am not an employee to anybody. I'm a freedom fighter who came to fight for my freedom, my family, and for my well-being. Byali bigambo bya Mwami Tibuhaburwa bwekiri kyovola bango lunaku lweggulo ebyabaddewo tebirina kuleetera kwewuunya akola bibye. In fact Mwami Tibuhaburwa abakwogera contrary ku byayogedde eggulo nalibadde mwewuunya neŋŋamba yii Vicky Nzikiriza nzizeeyo ko katono akatambye emabega ku bigambo Katikkiro bye yayogera okulwala kw'empologoma okwasooka bwe yavaayo n'ategeeza nti empologoma yali erwadde allergy. Ebibuuzo ne bijja bingi era ye kennyini n'atugamba nti allergy ya musumbuwa n'atuwa ne allergy byavaako ebimuli enfuufu nga nze omu ne mbuuza empologoma yali ezannyira mu nfuufu ekyo nakyo nekiteeka ebbali ne ŋŋamba ebimuli omuntu ebimuli okulwaza allergy weetaaga kubeera nga mwokola kuba ebimuli birwaza ne mbuuza empologoma ekola mu ssamba lya bimuli bagikozesa okubeera nga ebimuli ebyo byatuuka omulwaza allergy. Ekyo nekyo ne tukivaako ne tujja oba oliawo ku Ssaabasajja Kabaka nga abantu batandise okubanja ebiri serious nti bw'otalonda NRM n'olonda NUP oba n'olonda DP oba n'olonda Forum for Democratic Change bw'obanga obadde oluguudo olwateekeddwa ku budget nti lwakolebwa terugenda kukolebwa lugibwako kyekye tulaba mu bitundu ebyenjawulo. Waliwo omukyalo omu ye Ameria Kyambadde omanyi akabadike yakola Hildaman yakola bwati Ameria Kyambadde ali mu kintu naye tali mu parliament tali omu ku member wa parliament kuba bamugjayo kakati abantu beeyo emawokota Ameria Hildaman bwawandiika naga abantu b'emawokota bafiibweko oba ku luguudo wabbo wahoro baki Ameria ng'ayita emabega ng'akulamu olupapula nga terutuuka ne bwe lutuuka Ameria lwakiri avujjirira ne lugaano bireme kkolebwa kakati abantu b'emawokota olwaleero beekyanga Hildaman toyina kyotukoledde totuyambye naye nga beerabidde nti oli eyaliyo mu ntandikwa ali mu kubalimbalimba akomewo ng'akubaani. I'm not talking on behalf of Hildaman kubana yayina ebibibye tuzzeeyo tukulaga amaanyi ge nekyateeseteese yavuddeyo n'akola statement ku mukutu gwa X oba Twitter n'ategeeza nti tukoze buli ekisoboka tuggyeeyo obulyake n'obubbi n'obukenuzi obuli mu paalamenti y'eggwanga naye kitulaze nti ab'obuyinza oba bekikwatako si beeteefuteefu si beetegefu kuteekinga ene action ku buli bw'enguzi oba obulyake obufumbekedde mu ggwanga ne mu paalamenti. James Paya n'agamba kino bwe kibanga kiganye tukunga buli munnayuganda amanye nti takkiririza mu nguzi takkiririza mu bulyake era ng'akimanyi nti kisuula eggwanga ne institutions endala ezandibadde zigasa bannansi nga 23 tumakinge nga twolekera paalamenti y'eggwanga. Yalangiridde ekifo kikwadda ku MP akiikirira baawa akiikirira Ajumani bantu ba Jumani bayagala okuddamu kwata akiikirira Ajumani emyaka 5 bwe tugyongera ku 85 tasobola gimalako mu paalamenti sinze Katonda netasobola gimalako akyogera si yakireeta naye saagala kijjenga bw'okirowooza kuba nange ngambe omwaka oguweddeyo bakamubika emirundi kumpi 3 naye mubutuufu kino kindeetera okugamba omanyi Abaganda balina enjogera gye bagamba nti asogola aliggula omanye embooli tagiinaako bwannannyini eggwanga engeri gye balikwatamu n'engeri gye balifugamu kindeetera okweshoninga abantu bano weewatuufu gye bava kuba omuntu ng'olumirirwa eggwangayo ng'olaba omuntu nga Ali Moses mu butuufu jenu eyagummula yaganyuka yakola omulimu gwe buba bulumi bwa ggwanga nga mugamba twalwana ekyajjimu okuvayo n'agamba nti nno bagenda ku maakingo okugenda mu parliament on the 23rd of July parliament lwebadde erindiirwa okudda oluvannyuma lw'oluwummula bakomawo nga 2 bagenda kutuula kubanga omukulu bakutte mu budget ye y'amaka n'agamba baaba nedda mugenda kutuula eyo budget yange mwagitaganjudde mu byafaayo bya Uganda gwe mulundi ogwasosinga parliament egenze mu luwummula n'ekomawo n'agiyita ekigireese kuteesa ku budget olwedde yasomebwe
bakutte mu kitavu kinagamba nedda baba mutunule wala kakati Katikkiro bw'abanga ebirubirwa bye si kusuula Buganda nze ntyamu nti alabika kyalubirira olwalira abantu abakkiririza mu Buganda be Baganda wano akiddemu akijjukire nti Central Buganda oba Buganda region ye yasinga okulonda Kyagulanyi njagala ajjukire nti Buganda ejjuddemu abavubuka ebitundu 75 ku buli 100 abavubuka abo bakkiriza mu ideology ya Kyagulanyi Center kyova ne bwayogera ekigambo nga kyaluyaye kifuuka engombe era ne kifuuka ekigambo kya bulijjo dini yakolanga investigative journalism oyo nga jayo stories omunda nga abantu baziraba ne kati simanyi oba mu bbanga lya mwaka ayinayo name nga ddala eri investigative simanyi ne gye yasembayo yamukwasa kalebule kankuwa ekyembadde kugamba ekya recently yagamba nti ababaka ba NUP abaweri ddala 5 wetunagenda okutuukira ennaku z'omwezi 29 3 ne lumu bagenda kubeera nga babulidde ekibiina kya NUP yagamba nga lumu June NUP egenda kubeeweddewo so kale yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba okosaako okubeera nga mutuwuliriza mu bitundu by'eggwanga Uganda ne bweru waalyo ekyo kyemukola kyamaanyi ekyokubanga mutwekuumirako akadde konna bwe tubabuzeeko era ne mutugumiikiriza mpaka lwe tudda mbadde yeeyonga ebisenyiga bingoya naye at least tujja ttambulirawo ke eddoboozi bwe muba temuwulira nga liri fine nsaba muŋŋumiikirizeewoko nteekeddwa okubaweereza okwebaka kuteera okumalamalamuko ku maanyi nze Vicky of course nsinzira ku mukutu Vicky exclusive video mbombeefu soko giweka like information etuuka mangu kwayagala ogiraba nogiwuliriza mukadde ate twegattangako mu butongole naawe nkusaba osubscribing osobole okuba nga ofuna latest updates latest information buli kanyomero k'eggwanga Uganda nate nkomyewo ne program yaffe eya buli weekend oba buli lwa mukaaga tugishootinga ku Friday then olw'omukaaga ne tuba nga tugibatuusaako nebeera ku nsonga zeetooloolera ku byabufuzi na bukulembeze era nga abasajja ababiri olunaku olwaleero mbalina mu maaso awo tulina enteekateeka y'okuba nga twegattibwako bannaffe abalala 2 just bakyali walakokko naye nga nab'ensonga bajja kuba baziggusa side eno nina Sajime mbuliza kuba tulaba tubaanirizaako nga bulijjo gye musinziira mu bitundu by'ensi eby'enjawulo Bannayuganda mwebale kazana mwebale kuyiiya mwebale kubeera bavumu nti musalawo ne muyiiya mu ggwanga lyaffe lino ery'okuluma obujiji ne mukkiriza abagumira omuzira ne mugugumira bakadaama n'abantu ab'enjawulo tuli ku mukutu Vicky exclusive kwe tusinzira okubeera nga oba oliawo tuttaanya ensonga ez'enjawulo Vicky tukwebaza otuwanga omukisa okubaako bye tutangaaza eri eggwanga bwe tulowooza ensonga nga bwe zandibadde zitambula katusuubire programu y'olunaku olwaleero egenda kubeera nnungi era egenda kuvaamu omulamwa eri betuweereza ebigambo bino nga bwe tubirowooza eri nammwe bannayuganda mu nsonga ez'enjawulo this side mbuliza kuba tulaba Anthony Mugenyi gegange eri abo abadde baagala okugamanya bampita colleague ku mukutu guno nno naye era amanya bagategedde abo ogenda ku mukutu ogwa UG News Online kwembeera nga ate emirimu gikakkala bya mpolampola naye mwenna abalaba omukutu guno mwebale nnyo mwebalire ddala naddala abo bakomentinga mukola omulimu gwa ttendo nnyo tubalaba bye mwogera byonna era tubigoberera we bikyamye tuba tujja kubeera nga naffe tukola enkyukakyuka accordingly. Let me hope program y'olunaku olwaleero enaavaamu nate amawulire amalungi gye muli oba oliawo n'okweyongera okulambulula eri abo abatannaba kubeera nga bamanya kubiri mu ggwanga lyaffe Uganda. Mwebale nnyo. Week we tugikubidde amabega nga tulina bye tuyiseeyiseemu ebimu ku ebyo nalabyeko General Yoweri Kaguta Museveni nga ayitaayitako kaawo ku luguudo lwa Hoima Road n'abuuzaabuuzaako awo ku bantu era yayimiriddeko mu bitundu ebimu bw'agenda nga basuulayo akagamba abantu assaawo ka tugenda kuba tutunuulira ku nsonga endala mpitirivu Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga
yavaayo juzi n'abaako engeri gyawooyawooya emitima gy'abo abaali bennyikidde ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka nga agamba era akakasa nti yayogeddeko n'omutanda ku kasimu n'akakasa nti omukulu ali bulungi Ssaabasajja empologoma ate mu mbeera y'emu waliwo ku nsonga ya Katikkiro ekitaatambudde bulungi mu bigambo bye ng'alina omuntu omu gwagamba nti twamanyidde oba gwagezaako kuba kulumba kuba kulumba awo nawo tujja tutuukawo then tulina ensonga y'omukulu Moses Ali akomawo ono no retired general myaka 85 naye akomawo so tulina omukulu Joel Ssenyonyi agenda ateekateeka okusuwinga munnamawulire munnaffe amanyiddwa nga Dean Lowasava ku nsonga ki ebyo byonna tugenda kubanga tubikuwa then ennaku z'omwezi 23 waliyo bannayuganda abateekateeka okubeera nga bekalakasa mu mirembe era nga kino kikuuliddwa oba kiwomeddwamu omutwe James Spire Sentongo. Yes. So wennyini wetugenda okubeera nga tutandikira olunaku olwaleero tulaba n'atuwuliriza tukwanirizaako nate omulundi ogwokubiri nate ku mulundi guli natandika naawe this time around tugenda kutandika ne Jimmy mbadde seetegerezanga okuziza ne ofunyemu nekumvi ndi musajja mukulu ndi musajja mukulu Abedi Bwanika oli mu Galatiya ate musawo wa bisolo manyi kati tutya abantu b'envi mu birevu tubatiira ddala bwe buuza abatulaba ebigambo ebinvaamu n'ebya Abedi Bwanika bayinza kulondani bwe tuba twesimbyewo kale ndooza tugenda kuba tutandikira ku nsonga y'omukulembeze we tuba tutandikirawo wennyini yakuba mukawuka tuwa ebimu ku bigambo byayogera yagambye nti abantu balonda naye ennonda gye balondamu ye babonyaabonya to an extent nti buli kizibu kye bayitamu kitunuuliddwa bo muzaye ebigambo byayogera ennaku zino takyabyeguya oba muwagala obbiwulira oba temubyagala simanyi oba ayogera mazima bwe tuba tutandikirawo wennyini kakati kibi nnyo nti Mwami Museveni yatandikawo ekintu oba oliawo kyataategeera bulungi kyenjogerako kyeki eggwanga nga liri wakati mu multi-party system mu nkola ey'ebibiina sikusuubira kukola statement General eyaganyuka gye yakoze kubanga bwonenya abantu nti mwalonda Nuupu naye nga gwe kennyini 25 mmwe mwatuula ne mugamba waaye enkola y'ebibiina ebeewo nsuubira president yenna ng'alimu ensa okubeera nga bw'oba omaze okulondebwa oba bamulonda batya oba yeeronda oba byaba bitya musuubira okubeera ng'aweereza bannayuganda si kwawula bannayuganda statement ya General Museveni yatulaze nti eggwanga ye ng'omuntu ekituufu kiri nti lyabika lyamutuula mu kifuba yes ye ng'omuntu eggwanga lyamutuula mu kifuba lwaki Vic tosobola keera ku makya n'ogamba nga gwe head of state fount of honor gwe tumanyi nti nno parliament wemala okuyisa byeyisiza oteekako omukono n'onenya abantu nobaga mwe temuyina masannyalaze kubanga mwalonda Nuupu bwe mba sikozeseza kigambo kitatyoboola nnyinza okugamba ekigambo ekyo kyabadde kya butaliimu okukyogera eri omuntu omukulu bw'atyo buli woolabikako naddala nga wokyogeredde wewasinga okukola obubi General Museveni yakola bubi mu bitundu bya Buganda mu nsonga z'akalulu yes musuubira okuba n'ebigambo ebiwooma naye kiyinza okukuzayo ne tutegeera nti oba oliawo General Museveni ye ng'omuntu true gano mazima yakoowa kati oba mwamulonda oba temumulonda tebimukwatako ayina amagye buli lunaku bagayita magye gaabwe obululu ffenna tububaddemu tubumanyi gwe oba oli simanyi ani yamulonda nani atamulonda naye yakimanyi nti abantu temwamulonda nkiddemu akimanyi nti abantu tebamulonda abantu tebamulonda ekyakimanyi sikimanyi abantu tebamulonda kale mu Buganda sikyo yagala okuwulira abantu tebamulonda mu Buganda
naye mu Buganda batamulonde tusuubira nti olwaleero yandizizza emitima gy'abantu n'enkolagana ennungi ayongera kosa kitutegeeza bulungi nti generali eyaganyuka Yoweri Tibaabulwa Kaguta Museveni afuga eggwanga lino oba oliawo yakoowa mukoowu ne bye muliko mmwe simanya mwagala service delivery wa tagenda ba service delivery generali era ekyo kiyakoze buli muntu aliyo kimujjukize nti lwaki tayina bye yetaaga kufuna olwaleero kubanga omukulu amanyi temwamulonda ekyo bwe kiri bwe yayogedde kubanga mwalonda NUP wadde wali onziyizza oga nti tebamulonda okitegedde tebalonda bantu ba tebamulonda yagambye yes mwalonda NUP yensonga lwaki temuyina masannyalaze olw'ababaka aba bakiikirira ebitundu bino kakitegeeza abantu tebamulonda kibiina kya National Resistance Movement naye ne balonda National Unity Platform nga abakiise baabwe abalina okubakiikirira no ku ground Vicky osobola okwawula NRM ku Museveni kiri kibiina ono yakikulira webale nnyo nga leero bwe nsobola okwawula NUP ne principal gwe kyogamba NRM teyina abantu basobola kugenda ku kadi NRM bavuganye ku bwa president webali lwaki ye okuva ku NRA paka ku NRM bagamba gwe bateekamu obwesigwa ani yakulimba gomanyi abagigezezaako omanyi gye baliwa oyagala ngambe nti nno omusajja ekibiina yakifuula kya muntu omu ataleeta mutabani we katugambe tokijjukira nkikujjukize sebo Jeno Muwozi Kayini Rugaba niba naye tulina abantu abalowooza obulala omuntu abeerawo nga mpagira Museveni NRM stroke NUP Muwozi nga MP member of parliament aina amagulu asatu so nga mpunzika ku nsonga eno Jeno Museveni ekintu yakoze kyabadde kikyamu kubanga mu Uganda temulimu baana na byana service delivery amazima gali nti oyino jiwe yakulonda n'ataakulonda ng'omukulembeze tukkirize tugaane Uganda ebimu ku bintu Jeno Museveni byabitumye bino yeekaza bwekaza service delivery aganye totally completely kali bino byagenda yogera mwalonda NUP nedda ne kubesigye yabibagambanga mwalonda FDC era zabyogera nti bwe munaakomya okulonda agamba ababaka mulonda ababaka betusobola okukolagana nabo okitegedde ategeeza ab'ekibiina kye multi party system ebatekola kiguumaaza tuli awo so generali ndowooza kyewakoze kya butaliimu ago mazima omulamwa gw'okutambula ogwo gwabadde ki yabadde ava ku birthday ya mukyala we ndowooza emyaka 76 Mama Janet Kataha Museveni yabadde akuze emyaka birthday myaka 76 Mwami Museveni n'ayitaayitamu naye lwaki ewamu ayimirirawo kiro wano wetuba tutunula wano mu kibuga adduka emisinde emisana lwaki ekiro lwayimirira naye olunagenza okwetegereza ku Hoima Road okwo nga balina ku enjoying open roof babadde mu open roof nga banyumirwa misana akawungezi kabadde kawungezi bwagenze buzibire gye badde atambulira okudda essaawa 2 kitundu zibaki nyina ne 12 awo ng'atambula so generali yabadde aveeyo wa mukyala we babadde kabaga kamazaalibwa ga mukyala we myaka 76 yayimiriddeko mu Lubigi ayimiriddewo bali abo mu Lubigi bakaawo bagwawo bali abo mu Lubigi bali bakaawo kamala so bwentyo nze Vicky bwe ndowooza okusinziira ku nze multi party system kiguumaaza kubanga bw'obeera ng'oli mulabe waabo abataakulonda naye nga gwe fount of honor toyina kusosola sikulaba nti olina okuteekawo wakati oteekewo abaana n'ebyana kati weebuuze service delivery agenda tuuka ate ano mu Buganda nze neewuunya oba kivu kyekivaako n'enguudo embi nodulira nsonga babaka bemwasindika betwasindika atalina kukolagana nabo tetwasindika babaka betusobola okukolagana tetwasindika babaka kukolagana na Museveni twasindika babaka kubeera nga batusakira batuteeseza si kukolagana na Museveni
Museveni mukozi waffe. Kanzije kati. Museveni mukozi waffe. Obadde okimanyi. Servant waffe. Talina na buyinza si wetubwagalira tuba tulina obbumu jjako. Ekyo tekisoboka ekyo. Tewali kalulu. Nfunda nyingi mugamba muwangudde. Nga kigaana. Kakati enkugambye nti obuyinza tembuyina. Kyekiri kye nagambye nti oba oli awo enensi amateeka gaayo. Kale omukulu Tony kantandikire ne ku muganda wange Jimmy kyayogedde nti mwami Tibuhaburwa akolera ffe. Akatambyako yavaayo n'ayogera ye kennyini mu lwatu. I am not an employee to anybody. I'm a freedom fighter who came to fight for my freedom, my family, and for my well-being. Byali bigambo bya mwami Tibuhaburwa bwekiri. Kyova olabanga olunaku lw'eggulo ebyabaddewo tebiina kukuleetera kwewuunya. Akola bibye. In fact mwami Tibuhaburwa abakwogera contrary ku bye yayogedde eggulo. Kyekyawadde kyewuunyisa. Neŋŋamba yii omuntu ono ayogedde atya bw'ati. N'eki yayogedde kye kituufu kyali yayogedde mutima gwe. Era gwali eyamunenya ate gwe gwennenya lwaki. Mu 21 mwami Tibuhaburwa ye yamabingi mpaawo kyakolebwa ne tuyingira 26. Mu 26 n'addamu ne yeeyamange bya 21 tebinnakolebwa ne tuyingira 2011 n'abalimba birala buli mwaka gwagenda ajja aleeta ngombo mpya. Kakati ya 2021 ye yashokiwari nga future tugirabye asekiwarinze nedda mu 2018 ne 19 November future y'abaana mu Kampala wano yakuuma. Abaana baafa. Abaana baafa. Future y'abaana. Okitegedde. Ngyo future si mu ngeri y'okukula obulumbaganya ate ku by'okwerinda. Kakati n'ekirala ku kye yayogedde jjo yabadde agatta ku bigambo bya Mutoowe Kaguta bye yayogera mu bitundu by'Embarara eyo. Yali ntuŋŋamu Mutoowe. Yagamba temwatulonda ate mutubanja obbakolera. Kati ne weebuuza bubanga otegedde nti tebaakulonda lwaki oli mu kifo ekyo? Nawe kennyini oli mu kifo ekyo ng'omanyi okirimu mu bukyamu ng'okimanyi bulungi nnyo nti on record walina ba opponent bangi politically naye Kyagulanyi yapenetratingamu ku mulundi guno n'afuna obukadde bw'obululu obubadde butafunibwangako mu ba opponent bo bonna b'obadde ng'ovuganya nabo. Yali wakubiri naye mu kubeera owookubiri yafuna obukadde bumeka? Busatu n'obugwamu kumpi ng'akunukira okuyingira obuna. 365 n'omusobi. Ekintu ekitabanga nawo n'embalirira y'akalulu akeyongera okulaga Tibuhaburwa byali mu kwogera olwaleero nti ddala byabaka moono eyatuula n'ayita munne n'amugamba how did you calculate it? Ne bamukubira essimu. How come? Oli ku television, national television byabakama n'ogamba how did it come? Eno 3 oba 4 eno 5 nga naawe kennyini bye bakuwadde tobitegeera. Kyogamba 6 tojawula ku 9 naye ng'otudde ku National Talent Center ate ng'oli ku National TV okiwulira nga ne internet yaggiddwako nga guno omukutu gwe tuliko wano gwe gwina okuderivalinga amawulire mu budde obwo. Therefore ebintu ebyayogeddwa olunaku lw'eggulo birina ku challenginga bannayuganda. Bibalaga ki? Nti mwami Tibuhaburwa ayagala abakuumire mu buwambe ne mu bibiina bino ebyobufuzi byennyini ayagala naye abawambireyo nti bw'otalonda NRM n'olonda NUP oba n'olonda DP oba n'olonda Forum for Democratic Change bw'obanga obadde oluguudo olwateekeddwa ku budget nti lwakolebwa terugenda kukolebwa lugibwako. Kyekye tulaba mu bitundu ebyenjawulo. Waliwo omukyalo omu ye Ameria Kyambadde. Omanyi akabadike yakola Hildaman yakola bwati. Ameria Kyambadde ali mu kintu naye tali mu parliament, tali omu ku bamemba ba parliament kuba bamugjayo. Kakati abantu beeyo Mawokota Ameria Hildaman bw'awandiika naga abantu be Mawokota bafiibweko oba ku luguudo wabba wahoro baki Ameria ng'ayita emabega ng'akulamu olupapula nga terutuuka ne bwe lutuuka Ameria lwakiri avujjirira ne lugaano bireme kkolebwa. Kakati abantu be Mawokota olwaleero beekyanga Hildaman toyina kyotukoledde totuyambye naye nga beerabidde nti oli eyaliyo mu ntandikwa ali mu kubalimbalimba akomewo ng'akubaani. I'm not talking on behalf of Hildaman wana ayina ebibi bye ayina ebikolobero bye naye ndi mukuwa
ngeri kifaananyi ekigazi ku nsonga eyo engeri gyetambulamu ne Mwami Tibuhaburwa byayogedde olunaku lw'eggulo. Ekyokubiri, NUP akajja tennamala yadde n'emyaka 4 bw'oyimirira ku kituuti nga gwakulembera eggwanga n'ogamba nti nga gwafuga eggwanga kubanga okulembera kwanjawo yali badde tavaamu ebyo nga gwafuga eggwanga lino n'oyimirira n'ogamba nti nabamya amataala kubanga temwalonda pate eriwo, then lwaki wateekateeka akalulu kubanga ne initially gwe yaliwo mu 2016 gwe yaliwo, lwaki wali badde oteekateeka akalulu ng'okimanyi bulungi nnyo nti toyagala ab'ebibiina abalala balondebwe? Multi-party system lwaki mwagiganya okuyitawo? Parliament mwe mugirinako control, lwaki mwaganya ebyo byonna okuyitamu nga temujja kuteeka mu nkola bye mwogeddeko na bye mulaganye? Therefore gwe Munnayuganda ali eyampulira ku bigambo bya Mwami Tibuhaburwa olina kutuula mu nju yo bwoti n'ogamba naye atufuga waawano oba alina eggwanga lyavaamu nga lyetaaga okunoonyaako tulitegeere, kubanga owaawano ku luguudo olwo omukulu kwayitira okimanyi bulungi. Ekiro bw'abanga ddala afaayo nnyo ne ku byokwerinda bye talibaddaga naye oluguudo luno lwaki teruliiko mataala? Twaligambye mbu talulaba nga bwe yatugamba luli mbu abagende Bulaya lwaki temutubuulira ku bye mulaba e Bulaya ne tubikolako wano, n'omugamba kuva 1999 kale gye emyaka gye ntegereddeko nti atambula kuba yali nnyonnyonyi kyogamba e Bulaya gy'obadde ogenda gwe towegombayo yadde akantu balina kwegombera. Omanyi muganda wange Tony oyogedde ekyo nenzijukira abasajja bateeka amataala ku luguudo lwa Salama Road nga Papa Jawano amataala ne gaako okuva ekibuye okutuuka emunyonyo naye Papa ekirifane teyayitana ku luguudo olwo. Papa bwe yagenda waayita ndowooza omwezi nga gumu amataala ne gagenda nga gazikira mpola mpaka tekuli neeri juzi wano ennamugongo ennamugongo batumye ebyuma amataala agagenda okwaka gatuuka namugongo awedde gatuuka nga leero n'enkya namu basimba ebimuli abano abakulu bagenda okuyitawo nga bitandise okukala nga biwotoka. Kakati kyekimu kye bakolera mu lukuŋŋaana lwa Naamu baddira amataala ne bagayiwa wano ku Munyonyo ne bagobawo n'abantu ne bamenya n'amayumba gaabwe ne bizinesi ne baziggala n'okugamba basimayiringira abakulu byampaka bobi yabagamba tetujja bisinikayo bali omunsi yatugamba mwino ginika amannyo bampaka bano bagenyi mwino gwanika ebibuno kone kakati tumwenye ku kiki ekirungi kye tumwenyerako mu ggwanga lino. Therefore mbadde nkya concluding a point eri nti omukulu ku luguudo luno kwayita buli kadde naye ng'atuuka n'okuyitako ekiro bw'abanga afaayo ku byokwerinda bye yali baddaga oluguudo luno nange nduyitirako kanduteekeko amataala lwakiri wanaabaawo obulabo bwagala okuntuukako mbwewale oba mbulabe. Oluguudo olwo luyina record we yabadde nti emabegako omwaka oguwedde kwafiirako abantu nga 5 nga bakubiddwa bupeeva. Oluguudo olwo tuli mu kwogerako olutaliiko mataala bw'abanga ali mu kulwanagana na crime rate oba bumenyi bw'amateeka na bubbi na butemu yali badde priority nga tanatunuulira na bibiina bantu bano mwe bava abaalondebwa nagamba naye ku lw'obulamu bw'abantu Bannayuganda bonna kanteeke ku luguudo luno amataala abadde bajja ne bakuba abantu bupeeva balekerawo okukola ki okubakuba. Kati gwe Munnayuganda ali eyo ng'olina akalungi k'olindiira okuva mu Mwami Tibuhaburwa nga yalemererwa okukakuwa kuva 1986 n'alemererwa okukakuwa between 2016 2016 2016 2021 nga ne gino era emyaka gitambudde tuli mu 2024 ng'okyakalindirira gwe ngenda okukakutema nkugambe owedde. Nina ebintu bibiri bye neebuuza ani afuga eggwanga lino omutuufu lifugibwomu eggwanga lino waliwo omuntu alifuga atali kifaananyi kye tulaba kisina bujulize ekyo weebuuza eyo endowooza yange okitegedde ani afuga eggwanga lino waliwo alifuga nga si kifaananyi kye tulaba. Ekyokubiri neebuuza
Muzeeyi Museveni oba atuulako wansi ne yeebuuza lwaki abatannonda tebannonda lwasonga abantu bonna tebasobola kubeera ku sayidi nga tonnatunuli anti kakati bw'abanga akimanyi teyandibabuuzizza kibuuzo ekyo nti temuyina mataala ku kkubo kubanga mwalonda Nuupu kyensonga laki nkugambye neebuuza oba ye atuulamu wansi n'alowooza lwaki yakola bubi mu bitundu bya Buganda lwaki abantu tebamulondawo ye waagambira ebyo ebibuuzo mbyebuuza afuga eggwanga lino ng'oggyeko ekifaananyi kye tulaba waliwo omuntu omulala afuga eggwanga lino ate ateekeddwa kubeera nga Muganda we yagambye nga si munnayuganda alifuga mu kiseera kino abantu beekaleerwa abo babadde bamuwa nsonga ki balina ensonga ze basoose okumuwa nga tannayogera ebigambo byayogedde bamuzuula nti buli wasembera abantu we bali kulya talina kyasobola bakolera balidde definitely babaddewo nga bamugamba muzeeyi amasannyalaze tegaaka n'abaddamu kyeyabazzeemu ekyazzeeko kugaba baasa zatambudde bulungi nnyo mu mutima mulungi bulungi nnyo tumulabye kati agaba n'emmere ku kkubo akatambi tokalabangako ayimirira ojjukira Bobi we yatwalira emmere abaana ab'oku street wayita olunaku olwo n'omukulu nakkirira ebbala unakasero wali yali adda wa makadi yes nena agaba emmere okay omanyi muganda wange Jimmy ndatufundikira wao omuntu omubi yegula nnyo yegula nnyo true era bw'oba olaba ne bwe guba mukwano gwennyini guno ogwaffe ogw'okweyagala abantu ba bulijjo omwami n'omukyala omwami bw'aba mubi yeetonaatona nnyo abalungi tebatera kumenyeka n'omukyala bw'aba mubi era yeetonaatona nnyo okiwulira kakati n'obubonero bwe muli mu kulaba bannayuganda olwaleero mwami Tibuhaburwa bw'ali mu kubalaga bw'olabanga omuntu actually wali okigendereddeko nti omuntu anaatera okufa atera okwogera ebigambo ebitakwatagana ebitali bya bulijjo baga naye omukulu kiki kye yabadde ne muganda gundi ono omusumba mu kanisa emu ng'ayogera ku nsonga y'abanaatera okufa ebintu bye bakola example gye yawadde nti ne bimulowooza ebitasoboka ye asobola okubikola bulungi nnyo asobola okukola ekintu ne mwewuunya ne muganda naye kino takikola naye ekyo kye yakoze oyo tetukyewuunya era njagala okugamba bannayuganda kino kankyogere mukama bampulira mulunde ku nkoko kubanga akadde konna evumbe akadde konna evumbe ebigambo bye muli mu kulaba bino ebiri mu kwogera ne muli mu kulaba bitambula okimanyi bulungi nnyo nti omukulu yavuddeyo n'ayita IGP mu meeting ey'akaama babiri bwe bati ekitabangawo on record byakagaba yekka eyakayitibwa mu meeting ey'akafubo nga teriimu muntu yenna n'ebifaananyi byakubira mupya yakajja n'ebifaananyi byakubiddwa luvannyuma nga ne meeting ewedde ekyokubiri ekiri ku byakagaba yali retired ne bamukomyawo kati mu meeting ene yakafubo gw'obubonero buno buli mu kweyoleka mu Uganda towulira evumbe towulirawo mbeera yonna yatiyagase vumbere mu ngwa lwaki tolunda enkoko fumbe dunde enkoko naawe kugambye ekintu kimu zigenda kula ekyatuuse ku bigambo byakatikkiro lwaki otujja ku bintu bino katikkiro buzibu ki obwatuusewo yavuddeyo n'agamba in fact nsooka okwebaza owekitiibwa Charles Peter Mayiga nti wakati ng'abantu baraisinze amaloboozi gaabwe yes babanja omutandawa banoonya ani omutuufu ow'okubaddamu yavuddeyo this time around na mukusoma kwabadde kusoma budget ya Buganda n'avaayo n'ategeeza Abaganda n'Obuganda nti babeere bagumu yayogeddeko ne Ssaabasajja Kabaka era nti omutanda ali mu mbeera simbi ali mu mbeera nnungi just saawa yonna kintu kyedomola mu mutanda n'akomawo mu Namulondo ye awo wennyini era we nategeredde ebigambo ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga bye yayogedde naye saategedde yabadde abisindika waani waliwo omuntu omugube yali tamanyi sabo ffe tumanyi bamutegeerera ku airport yawe yabagezaako kutegeeza ki njagala kutandikira walala mabega tujje ku kya His Excellence Kyagulanyi Ssentamu. Yes sir. Tutandike n'essimu eyakubiddwa Katikkiro wa Buganda Mukuumaddamula munnamateeka omutendeke munnamateeka omutendeke twagala okusooka okusaba Mukama Katonda ayinza byonna awonye empologoma ya Buganda akomewo ku Namulondo ye alamule Obuganda
ennyonta abaganda gye balina eri empologoma y'amaanyi. Ebibuuzo bingi ebizze birabikako bingi ddala ng'oba oli awo twetaaga ansa zaabyo naye emirundi mingi ansa ezizze zibadde tezimatiza. Viki nzikiriza nzizeeyoko katono akatambi emabega ku bigambo Katikkiro bye yayogera okulwala kw'empologoma okwasooka bwe yavaayo n'ategeeza nti empologoma yali erwadde allergy. Ebibuuzo ne bijja bingi era ye kennyini n'atugamba nti allergy yamusumbuwa n'atuwa ne allergy byavaako ebimuli enfuufu. Nga nze omu ne mbuuza empologoma yali ezannyira mu nfuufu. Ekyo nakyo ne nkiteeka ebbali ne ŋŋamba ebimuli. Omuntu ebimuli okulwaza allergy weetaaga kubeera nga mwokola kuba ebimuli birwaza. Ne mbuuza empologoma ekola mu ssamba lya bimuli bagikozesa okubeera nga ebimuli ebyo byatuuka omulwaza allergy. Ekyo nekyo ne tukivaako ne tujja oba oli awo ku Ssaabasajja Kabaka nga abantu batandise okubanja ebiri serious. Bwe batandika okubanja kuno okuwa juzi Katikkiro n'avaayo n'atugamba nti Ssaabasajja Kabaka ali Bulaaya. Bwategeeza Bulaaya tetutegeeza nsi mwali. Bannayuganda n'Abaganda abali concerned ku Kabaka waabwe bwe bate ne bawandiika ekiwandiiko ekyolekera gavumenti y'eggwanga ambasada w'eggwanga erya Germany mu Namibia kyataakola nsobi naye n'abaanukula. Oluvannyuma lw'okubaanukula ne tulaba gavumenti y'e Namibia ng'efulumizza ekiwandiiko ekitongole ekiraga era ne kitugirayo ekifaananyi ekyaddala nti Kabaka kituufu ali Namibia naye eddwaliro lyatuteerawo mwali nga likanga ye butabika wawano ogunguwali ye butabika tetushiruma otegedde nga Kabaka ali mu kujjanjabya mu ddwaliro erijjanjaba abatabufu b'emitwe eddwaliro eririna abantu abalina stress ne tubuuza stress nga y'amaanyi yali Kabaka sewo mutuusa omutwala mu ddwaliro ery'abatabufu b'emitwe. Ebibuuzo bijjira luddawo kutandika opiininga Katikkiro okutuuka waali. Njagala tukkiriza social media eno ng'omulembe gwe twayogeddeko ogw'e Kenya Generation Z mulalamu abaana basomye abaana bategeera abaana ba reasoninga gwe ne gwolaba nga Kadaama nti be bageraageranyako nga babakkakkanya abaana bali eyo bayivu asobola okukwata ensonga n'agitunula gw'ogimuwadde n'agikyusa bw'ati n'agifuula. Viki Katikkiro tumutuuse situwagala kuyingirira nnyo bulamu bwa Katikkiro wa Buganda naye Katikkiro nze nzikiriza ebintu bingi byatugambye nga biriko ebibuuzo bingi yeetaaga binnyonnyola mu nnyinnyonnyola ennungi bw'abanga tasobola byogerako yabireke. Simanyi oba Buganda yabulwa omwogezi. Waliwo ensonga ng'oba oli awo Katikkiro yandizirese okuuma ekitiibwa kye. Bagamba nti omuntu ebintu ebimu weetaaga okubireka ku lw'obulungi bwa institution gy'aliko. Institution Buganda nnene. Naddala nga tukimanyi nti institution eyo waliwo abagirwana olw'obugezi bwayo n'obunene bwayo. Tukimanyi tokimanyi? Tokimanyi waliwo yagamba nti ng'Abaganda we shall crush them. Yali ategeeza. Tetwagala tulime nti ayagala Buganda. Ne Katikkiro wa Buganda nzikiriza ensonga ezimu ndowooza bw'aba talina information emala azireke. Internet wenjagala okujja nanti obanga agamba nti waba njagala kuzzaayo katono emabega. Obwakabaka wali mu Bungereza bulina emikutu. Emikutu egyo egyateekebwawo abantu okumanya nti King Charles mulwadde wa kansa. Mulwadde wa kansa abantu bateekeddwa okukimanya n'okumanya. Katikkiro gwenga abantu bakuwakanya tetukusuubira kuvaayo tugamba nti Kabaka yakubidde essimu bakozese emikutu gya Buganda egiriwo egiri official. But Kabaka is part of Buganda. I mean Katikkiro. No. Yes. Okukakkanya. Era mu institution ya Buganda. Viki njagala tukkirize walaba firimu gye bayita DS. Njagala nkwaka kuniza kalimu n'obukulembeze butambula. DS president yatuuka ekiseera ng'agenda mu koma. Bw'agenda mu koma kitegeeza balina okuleeta next of kin. Okitegedde ajje
atekinga over eggwanga terina kuyimirira kuba president bwaba amukoma takkirizibwa kola ki naye ate eggwanga lirina okutambula ewo ebintu ebiwandiike birina oteekebwako emikono president bwe yabeera mu kkoma abantu batuuka ekiseera nga babanja president nga balemedde bweru w'eddwaliro yeekaka ng'alina bamuwa yalinze okitegedde ne yeekaka n'ayimirira mu ddirisa n'awuuba ebyo ebifaananyi bye baakubaawo n'abaaliwo baatambuza amawulire buli muntu n'akkakkana omutima nti president waali olwaleero ng'ensi ekubuuza ng'oli mu kulwanagana n'abaana ba social media okutte abalina data ow'ebitaano kubanga Buganda ekolebwa abo abantu Buganda terina maanyi watali abo bantu ago mazima sagala oli akulime nti Buganda y'amaanyi ng'abagifuula okuba ey'amaanyi budget gye bayisiza sente ziva mu abo abantu kati ekyali kyetaagisa yeye essimu ery'eddoboozi lyennyini litukwatira oliwe CBS erizanye litukwatira oliwe BBS ne bwe liba lya second yaga ngambira abantu bange babeere bakkakkamu ndi mulamu bulungi oba ndi recovering ngenda kubeera nga nkomawo ekyo kyokka ffe kyandibadde kitusirisiza emimwa so si bigambo bye ng'olwedde ensi ekudawutinga kati essimu ya Katikkiro nze ŋŋanze amazima gali nti terina kyesobola kuŋŋamba nze ng'omuntu ate ngende ndowooza bangi abagirina terina kyesobola kuŋŋamba bwe ntyo bwe ndowooza ku nsonga ya Robert Kyagulanyi omukulu essimu yakubiddwa okwongera okugumya abeewanisa emitima muleke kulimba abantu yamukubidde ddi Katikkiro wa Buganda nga tannaba kujja kwogerako eri baana ba Buganda BBS Terefina yateekayo ebigambo bya Kabaka ebikadde the day before ebigambo nga bigamba nti muleme kugendera ku bigambo byabo bannakigwanyizi ebigambo ebya Kabaka byennyini ebyemabega Katikkiro enkeera bwe yajja bye yayogera naye nga katambika ki kakadde Katikkiro najja n'akugamba nti nno baamukubidde era ayogeddeko ne beene ebbanga lino lyonna Katikkiro wa Buganda ng'abaana bakukunya walabye kumala kuteekayo katambi ku TV yo kuba yiye tebakulimba nti TV ya Bwakabaka muganda wange nze sagala bintu byanjwanjwa Viki bino byange nanti n'obujulizi bajja kutwala bino byange baddemba okunkima kuba byange tebivunaanibwa ku mukutu nani ku weekend ejja tebivunaanibwa ku mukutu gwo Viki omani wakinsiriikiridde mpulidde Viki ng'akuwakanya simukanyiza mubuuza facts about kyogamba tetumanyi anti kakati kyendi mukugamba Viki kyendi mukugamba nti njogera kyange kale BBS si ya Bwakabaka okusinzira Buganda kakati Katikkiro aplayingira ku mitwe gy'abantu ababuufu nga muganda nge bwagambye nti eno generation teyawukanako n'eye Kenya eno gye bali mu kubonaabona nayo gavumenti ya Ruto abantu babuufu nti ebintu bafuna first hand information online Katikkiro ajjayo akatambi akakadde yeerabira nti abaana babuterekanga bubangayo mu archive kati bwakajjayo n'abaana baleetaako kennyini ne date yaako n'olunaku lwe kaafuluma n'obudde bwe kaafuluma n'ekifo Kabaka bwe yali nga bwali bubaka Kabaka bwe yatugabira mu mwaka nga tuli mu budde bwa COVID awo 2020 okiwulira n'agamba nti mwewalenga nnyo abantu abakozesa Obwakabaka bwa Buganda ebyabwe bikole ki biyitewo ate Katikkiro ebyembi teyamanya nti ebigambo ebyo byali bikuba ye n'abikomyawo kankuwa ekyokulabirako terukeerangako ku makya ne wabawo omuntu mulala aganyuddwa mu mudidi omungi Obwakabaka bwe gukuŋŋaanya nga Katikkiro mukono gwa Katikkiro oyo tewali twadduka gye buvuddeko banga eritali ddene mwaka nga gutandika Kabaka nga taliwo emipiira giteekerwateekeddwa obaawo abagivujjirira abavujjirizi ebyo byonna ani abifunamu nga Kabaka taliwo institution efuga ine emitendera waliwo ne budget yeyisibwa nga ya institution namba waliwo omukulu w'ekikoomu gye buvuddeko eyavaayo n'agamba abeera wano bayitawo Jagala Kavule
mukulu wa kika kyaki erinnya kika kinvudde mu mutwe yavaayo n'agamba nti bwe tuba tulina ebibala n'ebirabo bitwagala okutaalewo omutanda tubitwale tutya tukole tutya era tubitwale wa Katikkiro omanyi bwe yavaayo n'agamba yavaayo n'adula n'abala kyemwagala okutugamba nti taata bw'aba taliiwo mu nju ebintu by'obadde omuleetedde obitwala ne biddayo ontegedde twawule ebintu bibiri Katikkiro wa Buganda ali mu kwekwata ku kitengejja omwala gumuwalula bano bayita abaddata ow'ebitaano tagenda kumalako nabo bujja ne weetaba mu genkima emikira gibagenda okukoonako ekyokubiri Katikkiro bw'obanga ddala oli genuine nga muganda wange bw'agambye kola eyo tekulobera kugirikodinga bw'abanga Kabaka ayagala communicatinga n'abaana ba Buganda naddala ng'okitegedde nti kiyinza okukakkanya emitima gy'abaana ba Buganda. Ekyokubiri abalangira n'abambejja bafulumya ekiwandiiko ng'ebigambo bya Katikkiro ebyo byakafuluma nakikulagako muganda wange nawe wakira ekiwandiiko ekyo nga beemulugunya bagamba Katikkiro kuva ddi ng'alangirira ku bikwata ku bulamu bwa Kabaka nga ffe abalala tetubaddeewo nakutegeera nga protocol bwetyo bw'erina okubeera era mu kiwandiiko kyabwe bannyonnyola ne protocol bw'erina okutambula ne bagamba nti Katikkiro nga tannafulumya bubaka bwonna ku byobulamu bwa Ssaabasajja abeera Kasujjulubinga yavunaanyizibwa ku nsonga wamulaba mu lukiiko olwo wamulabawo ye question yange Vicky okusinziira ku mwami Njuki ondo ng'akolera Mengo yategeeza nti Katikkiro takkirizibwa kwogera ku bulamu bwa Ssaabasajja. Thank you n'abalangira n'abambejja baafulumya ekiwandiiko enkera ne bagamba Katikkiro yeewadde obuyinza bungi 1 yeetadde mu bintu ng'alinga ng'alaga nti alina kyalwanirira alwanirira kitiibwa kya Buganda bw'abanga yali alwanirira kitiibwa kya Buganda kimujjako kugoberera protocol nga bw'erina kubeera kamaleyo katono tekimujjako kugoberera protocol nga bw'erina kubeera ekyokubiri mpaawo alumirirwa nga talina kigendererwa mu Bwakabaka bwa Buganda bwonna tetuganye gwe Kabaka w'ebweru kikutwala kukola mirimu gy'aba n'abalala gwe n'oleka okubeera ekitiibwa kye eky'Obwakabaka buli omu bannaye mu ttuluba lye alina okubeera nga alituulamu era alifiitingemu gwe ki ekikukkakkanya otuuka okukola omulimu gwa Lubinga ki ekikukkakkanya okutuuka omulimu ogwo gukola ogwegabire ng'ate gwe tolina nakwogerayogera nnyo Katikkiro abakabaka w'ebweru abatalina kwogerayogera kyova olaba kati n'abaana bamutunula mu kamwa oneewala otya abantu okutunula mu kamwa nga teweefuga ogenda olyoti buli kadde olyoti kati abaana ngalinga manyedde abanga samwa bwekiri kati oba oyogera biki byotalinaako mutwe n'amagulu kyalibadde genuine muganda wange Vicky ne tubeera bantu abeewa ekitiibwa nga tonnaba ekitiibwa tebambala kyambale bakiriivinga bakibeera tebagenda abantu kukikuwagwa okubalaatako tekugenda kuleetera kufuna kitiibwa wabula kyambale ogambe nga Katikkiro wa Buganda yeno layini yange wennina okukoma otuuka otyo okayana n'omuntu agula ddata ow'ebitaano gwe Katikkiro wa Buganda otuuka otyo okwanukula omuntu gw'olabye ng'ateeka posti ku social media ng'ebanja Kabaka nga tewali kiruubirirwa kiri mabega ky'oyina essimu yabaddeyo teyabaddeyo nayogedde mu ntandikwa ne ŋŋamba Katikkiro yeekubidde kubanga nedda naffe twekubirangako bulungi nnyo ng'otuuke wali abantu n'okubirako muntu nagambye akakadde ako tokateekayo okitegedde ni lwaki wakatadde ku akaunti yange nadde njagala okatwalire gundi oyo amanjayo 5,000 naye njagala muwaamu kakadde ne Katikkiro kyatukoledde Katikkiro akyali mu sitayiro eyo ey'okwerimba living in denial obulamu obw'okwesudya Kabaka yankubidde naye nga yakubidde omuntu atalina mu bulamu bulungi nga bwe kigambibwa yafunye atya moraalo ekukubira nga bino byonna bibadde bitambula ng'abiwulira Vicky mukulu Vicky kino kyannaku nti tuteesa ku bulamu bwa nnyinimu kyabwewussa nti tuteesa ku Buganda nga tugyogerako bino tekituwa ssanyu nti tuli mu byogerako naye twesanga tuteekeddwa okubaako bye tuwogera ng'omaze tugamba nti
kabaka ali yaddeko embeera etetiisa just baagala awummulemu kyatuloobedde okuvaayo okutuga kabaka kyogamba Katikkiro ayagala nnyo abantu okusinga kabaka gwe kyogamba Vicky Katikkiro ayagala nnyo abantu ba Beene okusinga ye kennyini nnyinimu tekisoboka okitegeera nnyinimu amazima gali nti kale tali mu mbeera nnungi sisuubira nti waliwo embeera ennungi bagenda omutulagamu kuba kati watugambye ali yaddeko esinga gye bamutulagiramu luli weyaviirayo kyogereko olaba baafuna moral okitegedde ereeta kabaka nga n'omukka abaka n'alemerwa n'okusoma ekiwandiiko ekyali yaddeko olwaleero nti balemereddwa ekyo balobedde okumukubira lwakiri ku video call tetwetaaga video call ne bwe kyali badde kifaananyi kale batuwe audio ali bulungi luli bamugyeyo mu kamera ne bamuleeta asome ekiwandiiko Katikkiro nga muganda wange bwagambye mu ntandikwa tebikwatagana tebigatta malufundikira katono wange bw'okeera ku makya n'otugamba nti omuntu ali Germany novaawo n'otugamba nti Germany bategedde nti taliiyo kati ali Namibia naye watugamba ali Bulaaya tali mu Africa Namibia eri mu Africa mu mawanga gonna amalungi gwe watunuulidde kabaka gy'alina okufuna obujjanjabi n'okuwummula walabye Namibia ayinza okuba nga omutanda ye yasaba ekyo tuleme kirwako kwegamba omutanda alina ey'okufuna refreshment n'alondawo eddungu kale tukitwale bwe kityo era siuka ku Katikkiro ebigambo ebyempulirawo ku Bobi Wine saabitegedde bulungi biri ki Katikkiro wa Buganda kyannaku ososa kyannaku nnyo nti era Katikkiro wa Buganda otegedde kyengambye kyannaku nti era Katikkiro wa Buganda taata kyannaku okuba nti taata okitegedde emabegako omwaka oguwedde Katikkiro His Excellency Oba Kyagulanyi Ssentamu yasinkana Katikkiro e Bulange namugamba wano twaniriza buli muntu Buganda ye maama wa NUP wa NRM wachi bibina byonna fete tulina buzibu nakyo ne Katikkiro y'omu yakamala okuvaayo n'atutegeeza nti agenda kulwanyisa bannabyabufuzi abaagala okumulaba mu kamwa mbadde manyi kabaka eka yalabwa mu kamwa gwe batalaba mu kamwa nanti nono kabaka w'ebweru ebyo biveeko ebya kabaka w'ebweru nga atuwa bitaliiyo so twatunuulidde jjo okuva ku statement ye gye yayogera okuva ku statement ye gye yayogera ng'alabika atandise ekkubo lye bwe yagambye nti kuba njagala ojjukire wakatambi akatambula nga His Excellency ali ku kitebe kya Nuupu boogera ku bulamu bwa kabaka era ebintu bino bitandikira emabega nga Bobi ali Bungereza asinkanye Medi Nsereko amugamba owaaye ebintu bino tobimanya namugamba buuza Mayiga owulira ne tujja ne tusinkana Makerere Kavule His Excellency n'agamba bannange tubanje Ssaabasajja Kabaka ne mu kitiibwa mu ngeri etali yakuweebuula omukulu ye yagamba waliwo bannabyabufuzi abatandise okubeera nga beeyingiza mu nsonga zino ng'ate ensonga zino bo baagala zeekulukuunyaako kubeera nga bayisaawo ebyabwe teyakomaawo jjo yakomyewo n'agamba nti kabaka si mwana buno obw'oku nguudo olaba n'ono gwe baakwatira ku kisaawe eyali tamanyikiddwa Vicky Katikkiro wa Buganda amanyikiddwa ekyo nkimanyi naye njagala akkirize talowooza n'eddakiika n'emu nti asobola okwepima ku Kyagulanyi nkiddemu Katikkiro wa Buganda amanyikiddwa naye talowoozayo yadde n'eddakiika n'emu nti amanyikiddwa okusinga Kyagulanyi lwaki njogera bino Katikkiro waabanga alumba Kyagulanyi bino ebintu bibiri abitegeere Buganda abakola Buganda yenze yeggwe y'oli omuganda ne budget gye bayisizza sente zavudde mu nze gwe n'oli kyekituufu ompuliriza olunaku olwaleero ng'eggwanga liri mu kunyigirizibwa ng'omununuzi gwe liraba ye Kyagulanyi nkiddamu ng'omununuzi alinga aliwo ye Kyagulanyi aliwo ye Kyagulanyi
Katikkiro agendenga step ntono ku bigambo byayogera ku Kyagulanyi. 1 ye dignity ye yagwa. Gano mazima sagala Viki tulimbe. Toshayo kitibwa kya Katikkiro. Tekiriwo. Ekyokubiri njagala tukkirize Viki bino njagala owulire Viki nkugamba bino ebigambo. Katikkiro bw'abanga ebirubirwa bye sikusuula Buganda. Nze ntyamu nti alabika kyalubirira. Olwalira abantu abakkiririza mu Buganda be Baganda wano. Akiddemu akijjukire nti Central Buganda oba Buganda region ye yasinga okulonda Kyagulanyi. Njagala ajjukire nti Buganda ejjuddemu abavubuka ebitundu 75 ku buli 100. Abavubuka abo bakkiriza mu ideology ya Kyagulanyi sentamu. Kyova ne bwayogera ekigambo nga kyaluyaye kifuuka engombe era ne kifuuka ekigambo kya bulijjo. Njobe. Okitegedde? Finance. Okitegedde? Singa gaba njobe. So, njagala Katikkiro yegendereze mu bigambo byayogera. Either institution Buganda agitwala mu kugwa. Ife abantu ffe maanyi ga Buganda kweyimiridde singa tukeera ku makya ne tugitunuulira bubi. Buganda tegenda kubeerawo. Ate nga n'abalabe ba Buganda kye baagala. But I think Katikkiro teyakyogedde. Njagala mmaleyo yakakkanyiza. Actually yasuse ne kukakkanya. Nagunda nakatira. Okitegedde? Njagala ondeke mmaleyo. Buganda olunaku olwaleero nga Kyagulanyi sentamu gwetunuulidde ng'omwana waabwe. Newankubadde mu kirumpanyiza muleesa ab'ebitiibwa abayiryaka ababbi ab'ebitaano nabo mubatadde awo. Ensi etunuulira Kyagulanyi ng'omununuzi waayo. Sewe bitano ajiddewa. Anti abataka simanya bani. Abataka bitano gulaba bakwataganira. Ate mpoga siwa kitiibwa. Katikkiro siwa kitiibwa. Abataka siba kitiibwa. Oyagala mbateke mu category ki. Bitano twabisasanya byaggwawo. Byasasana tubyagala. Kangende ku point yange. Kangende ku point yange. Nti olunaku olwaleero. Abavubuka abaagala Kyagulanyi nze ntiddemu. Singa Katikkiro asigala ayogera ebigambo byayogera bagenda kukyusa olukomo, bagenda kukyusa akatambi, Buganda bagiteeke ebbali batandika okukyesinga ekirooto ekinene kubanga Buganda si ye Uganda. Nkiddemu? Uganda eva mu Buganda. Uganda eva mu Buganda. Naye Uganda nene okusinga Buganda. Abantu abawagira Kyagulanyi bali mu Uganda. Ntegerekeka okusinga Buganda. Abantu bagenda kera ku makya obusungu gwe Katikkiro bwoleeta ku Kyagulanyi bakyuse kuba ye gwe baagala. Babukutunuulize ne institution Buganda egenda kuba egudde. Kino ekigambo nakyogera nga tugenda mu mukolo gw'Oweekitiibwa Mpuuga. Ne mbagamba nti Catholic Church bwetegendereza ne Buganda bagenda kugwa mu kino ekintu ne bakitegeera Katikkiro teyagenda ne Ssaabasumba teyagenda. Nti abantu abaagala obukatuliki be baani? Be Bannayuganda era be Bakatuliki baagala Kyagulanyi. Abantu abaagala Buganda be Bannayuganda be Baganda bawagira Kyagulanyi. The moment gy'onookwata ekkubo n'omunyigiriza, I'm telling you bagenda kukyusa obwanga babukutunuulize mu ngeri embi. Buganda egenda gwa omulabe waayo kyayagala. Kyekiri kye nagamba Viki, Katikkiro ayagaza ki Obuganda? Alwana kulaba nga bubeerawo oba nga bugwa. Nakigambye ku William Ruto ne nkugamba okuteerera kwa Kenya kugenda salibwawo William Ruto. Ayagala gugulana n'abantu oba kati Katikkiro wa Buganda asalewo olwaleero ayagala kulwana n'abantu oba ayagala kukuuma kitiibwa kya Buganda. Bw'aba akuuma kitiibwa kya Buganda yeesonyiwe Kyagulanyi. Bw'aba ayagala kugugulana n'abantu Buganda eweddewo. Olumuntu kaneŋŋamba nti oba Katikkiro ayina mission gy'aliko gye tutamanyi. Muganda wange Jimmy agambye nti Obwakabaka bwa Buganda buyimiriddewo ku Bannayuganda. Tebuli ku baana ba Buganda bokka. Believe me, ekigambo Buganda kiva mu Buganda. Bye bintu ebingi ebifuuka ekimu ne bikwatibwa kanywa. Akanywa. And Uganda yava mu Buganda lwa pronunciation kulema bantu. Therefore, bw'obanga ddala tuyimiridde ku ludda olw'embeera eri mu ggwanga lino ey'abantu abanyigirizu ng'abakiikirira ye Kyagulanyi Robert
kuba olwaleero gwe tulaba buli omu era gwatunuulidde nga bwe twalina retired Dr. Kano Kifeefe kati leero tulina Robert Kyagulanyi Bobi Wine gwe bw'ojja omukono gwo mu waleti yo bwoti oba mu poketi yo n'ojja oguteeka mu transformer wano kuba ye umeme w'abantu leero gwe bali mu kwota oba olindirira ki Katikkiro wa Buganda ku luno yakubye bbeya nnako fenna tumanyi bulungi nnyo ani yakwatibwa ku Entebbe airport yalimu Kyagulanyi bbeya nnako nga bw'akyogedde yakwatibwa nga 5 Okitoba w'omwaka ogwa 2023 ng'ava South Africa bamuwalaawala baamukwatira ku nnyonyi ya Rwanda Air Katikkiro bw'avaayo n'agamba nti olaba n'atamanyikiddwa manyi omuyeeyo omugegenya engeri gy'ayogeramu ekitali kibi n'atamanyikiddwa abantu boogera togegenya Katikkiro kati olwokuba oyambadde galubindi kikufuuleyo Katikkiro ekintu ekyo mu bintu bye yali akoze mu bulamu bwe kyayongedde kumutemako buyinja bw'aba abadde abulina bw'abanga n'ebigambo ebibadde bigenda omuvaamu tolaba nti bulijjo tebamubirivingiramu kati ku mulundi guno tebajja na kumuwuliriza bajja wuulira muwulire naye tebajja muwuliriza tebajja biwa budde kubeera nga babifumiitiriza oyogedde akagambo akatuufu kirungi nnyo abantu ne bakuwuliriza bagenda muwulira naye tebagenda biwuliriza kubanga byayogera balaba tebiriimu nsa tebigwanidde nakuwabudde bina wulirwa buwulirwa bikomaawo nti ayogedde kino twamumanyi oyo bw'atyo ne bigenda nofuuka ng'onaasoma lipooti z'abantu ekyo kikulaga nti Katikkiro olutalo lwali mu kulwana olutalo lwali mu kulwana lwandibanga lwakukuba Buganda kigo kubanga bw'obanga ddala oli ku mpagi eyimiriddewo nga naawe kennyini obirivinga nti Kyagulanyi mwana wa Buganda ng'alina n'akayimba ke yayimbira ne Kabaka yimbira Kabaka wange Kyagulanyi y'omu baali bamanyi nti no banaamenya biiki ye ajja kucwakyala agenda kucyakyala era agenda teekawo embeera twayita ennaku ntono nnyo Kyagulanyi n'amiitinga Kabaka era Kabaka n'amugamba Kabaka naye sokaani I remember Kabaka statement ono omubanda wa Kabaka yagamba n'okugamba njagala Bobi Wine antwaleko mu ghetto kakati no muganda wange ennyana yo bwefunanga eggwako weewale nnyo okubuulira mulirwana nti ennyana yange nno yafunye eggwako yawase lwaki kyovola Abaganda baali bajagujagu nga bagamba omukyalo ow'olubuto talina kulwoleka buli omu mubaamu ab'emitima emibi kati Kyagulanyi yayina ennyana erina eggwako Katikkiro wa Buganda gano amawulire galinga ag'omunkubo naye nga matuufu yali ayagaddeko era yali afunyeeko endowooza ndi naye lugenda kukeera ku makya akulembereko eggwanga lino oba alabikireko ku ballot paper ng'amanyi nti ye ke yeegulumingidde mu bitiibwa nga bano ab'ebitaano bwe bali n'abalala bwe beetembeeta nga bwe beegulumingidde mu bitiibwa nazo okunangira ennyo ebitaano mbizaayo era obikwata n'obitwalayo tufuuka ekizampo mbizaayo bwe bagenda kuyita mu eri ekkowe bamanye nti nno bannayuganda bagenda kubateekamu obwesigwe bwonna naye bannayuganda baabuuka nyambadde enviiri oba nnina enviiri ku mutwe okiwulira enkulu kiyita ekimemeya ali eyandaba byenvaamu bwantunuulira n'enviiri tagenda bigattaganya nga bikola ki nga bikwatagana naye agenda tunuulira bigambo byenvaamu byebikulu Kyagulanyi yava mu ghetto ng'alina amaviiri ge Bakatikkiro bano bonna baali beerabanga ab'ekitalo ng'era tebalindirira Kyagulanyi kukuba hit oba kufuuka wa muwendo eri eggwanga lino baali bamulabanga omuyaaye alubirira ebyenfuna even at a hard time nga Kyagulanyi ateereddwamu abantu nga bampuuga okupenetrating ekibiina okukifuula ekyabali yake n'ababbi Kyagulanyi yagamba bwe kuba kwawukana olw'okulya enguzi oba okukola obulyake ngenda kwawukana ne munywanyi wange ow'ekitiibwa ani Mpuuga era bwe kiba ng'obulyake kye kigenda okutwawula kibenga Katonda bw'ayagadde okiwulira kakati bano Bakatikkiro balina agenda gye tubadde tujja nga twogerako etannategeerekeka olutalo lwe bali mu kuteeka ku Kyagulanyi lw'amaanyi
kyova olabanga mu budde nga mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa anoonya omuntu omutuufu ow'okuyitamu General okuyingira mu kampu ya Bobi Wine eya Nuupu yalaba nga alina kunoonya mu baana ba Buganda bano naddira Mpuuga n'ayita mu paalamenti n'akwatagana ne mukyala Anita Amongo. Ekyo kyo kiri confirmed kubanga Mpuuga Nuupu emala omugoba negamba ffe tukugobye ku bwa gundi commissioner yaddukira waani mukama we Anita Amongo. Kikulaga ki nti mwami Tibuhaburwa bulijjo nga anoonya omuntu omutuufu ow'okulwanagana ne Kyagulanyi yalaba nga alina kuyita mu bano ababe bennyini n'ekyokubiri jjukira omukulu Buganda yamukuba mu kalulu. Kati tugatta ebintu bino ne tugamba Katikkiro tabanga ddala gwe baawa missoni ey'okukuba Robert Kyagulanyi Bobi Wine wano batereze nti Oweekitiibwa Joyce Ssebuggwawo yali deputy president mu wa Buganda eri retired Kano Kizza Besigye si yatundayo Besigye ye yayiwayo FDC kwegamba in short omukulu gwoyogerako Mathias Mpuuga yabadde deputy president owa Kyagulanyi Center mu Buganda yalazeewa otegedde oyo kyagamba kyekyo kye tuli mu kutunuulira olwaliro nti Katikkiro missoni ye ya kukuba Bobi Wine ate nga agikuba in a negative we kubanga ye kennyini ebigambo byayogera biraganga Bobi Wine oba NUP yekuba ki ekuba Obwakabaka aleetera Omunnayuganda ali yawulira nti ddala Obwakabaka ate Kyagulanyi omwana Omuganda yali mu kubulwana naye kanfundikire ne kano bw'obanga onaakwata mu waya beera mweteefuteefu okweŋŋanga waati omutwalo ogugenda ovaamu Kyagulanyi tomuyita balubu eya waati 10 ezo waya bazikwatamu ne gloves anti kakati bo tebakwatamu na gloves yalumbye bbeeya nnaku naye eno gakuba eno malalamu Katikkiro jangu mpola oyina kyomalirizawo njagala kumaliriza ne kino Vicky omukulu ow'ebitaano Mathias Mpuuga Nsamba afazali kafenga sirangidwa njagala owulirize bwe yali ku mukutu gwa Buganda CBS FM yagamba nti waliwo abaagala okuzimba Obwakabaka mu bwannyinimu waliwo abaagala okuzimba Obwakabaka mu bwannyinimu yali ategeeza kino nti Kabaka yateekeddwa okubeera waggulu ne bano tebakyogera on behalf of Ssaabasajja Kabaka bakyogera ku lwabwe be balina okubeera waggulu baali baasetinga ekintu kyabwe nti bo be balina okubeera nga bategeerera abantu bonna abava mu Buganda ne wajja omulenzi Kyagulanyi najja n'akikuba n'akiwanika bo bennyini kino nkyogera nga si kirumamu era nkiddamu ne bwompita nkiddamu Buganda erwana Kyagulanyi erwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu ye statement Mpuuga gye yakola oyagala kuzimba Bwakabaka mu bwannyinimu okay retired general Moses Ali akomawo retired general yamaze ddo okukirangirira lunwe They come what may, I'm with my people. I'm here to serve my people. Retired General wa miaka 85 akuze yazaliwa 1932 naye lowoozamu omuntu owa 1932 ng'akyali ku generation eno lowoozamu omuntu wa 1932 naye ng'akulaga namutunuulidde kapate ke yabaddeko ng'azina 1939 kimuleeta ku myaka 85 ampuliriza oba abatulaba lowoozamu omuntu w'emyaka w'1939 ng'ali mu eno generation tuzze tutunuulira generaali ng'agwa ebigwa mu paalamenti emirundi egiwera obutambi muzze mu bulaba ne tutunulya Jeno ku several occasions nga Jeno bakwatirira mukwatirire neje buvuddeko abadde bubi nnyo ekifaananyi gye kiri yes nga ali bubi nnyo akatambi ke nalabye nasese katenfe Jeno yabadde azina naye nga bagadi abamukuuma jalaga gye badda nga balindiridde mukwata amazina sirira lunaku lwe bali basoma budget ng'omukulu nga yebase
okitegedde asumagira kakati Viki kino ekigambo njagala owulire njagala olowoozeemu omuntu wa 1939 ali mu generation azaagwa ebigwo azze occasions ezenjawulo nedda kati ekyo kya Namboole olaba ekyo awo Namboole awo yali Namboole ng'aggulawo mupiira kati waliwo kyeyagwa mu paalamenti ne bamukwata okitegedde naye okumanya tulina obuzibu omusajja oyo alwadde era ebigambo bya Kyagulanyi singa Katonda ali mu ggulu la kigende wala naye tugenda mujjukirako ebintu bingi yagamba nti tuli mu generation enkadde naye nga yagala etegeerera omulembe oguliko omulembe omuguta gutegerera omulembe omwagulanyi omusajja yalangiridde nti akomawo okitegedde era n'agamba bino ebigambo yagambye bw'ati jeno yagambye bw'ati jeno yagambye bw'ati yagambye 2026 ndi fit nina amaanyi agamala okukomawo naye ng'ayogera amaanyi asikondoka emimwa muzeeyi afaati ojja tuzze emmeeme kabateeremu omusajja Katona ogambye amazina bagayita teguka so kale kati jeno njagala kugatirawo naye Viki kino kya bulabe nnyo omanyi lwaki Viki omuntu ali yatulaba simanyi wali oweebuuziza lwaki eggwanga liteekawo ebisanja omuntu aweereze amalaave batekewe koma emu ku nsonga lwaki obuyinza bulina okukyuka ku mitendera gyonna kwe kubeera nti Viki nze bwe mbeera president w'eggwanga waliwo ebintu bye nsobola okukola okussaako essira ne bigguka kankuwa example Obote we yali wano Obote yazimba nnyo amalwaliro byobulamu yabiteekako nyesi okitegeera niyo waliwo ebirala ebyagaana Idi Amini bwe yajja Idi Amini yatuteerawo amasomero gajja ebintu ebimu ne bijja ebyobulunzi ne byambuka kugamba ebintu ebisinga yabiteekako omukono General Museveni najja nkyabuuza ki ekyatukoledde nkyakibuuza si mu bubi kubanga ndaba banne bibakola ate abijjeewo okitegedde kino ndo kyekifaananyi Al Jazeera kye yatuteerayo ng'eyogera ku ngeri minisita gye yeebakanga basoma budget otegedde ensonga olwo nali nfa otegedde ensonga eyo Al Jazeera engeri gye yasengekamu egguli so kati Viki ekikyusisa obukulembeze kwe kufuna ku buweereza obw'enjawulo n'amagezi g'abaali bafresha okitegedde nti generation eya leero omuntu asobola okutegeera bye bategeera oba bye baagala yo yali mu mulembe gwabwe kubanga ebintu bikyuse Viki ebintu bikyuse okuviira ddala ku nnimi ze tukozesa bw'otunulya olwaleero ebigambo ebikozesebwa mu bavubuka amazima gali nti General Museveni tajja bitegeera Moses Ali tajja bitegeera tebikyuse wano Uganda mu nsi yonna ne mu mpandiika kitegedde kati bw'olemeza omuntu ng'oyo Moses Ali n'omulemeza mu ntebe ozibikira service abantu bali gwe balina okitegedde ng'ate bikwatagana ne bano abaliwo Moses Ali akyayagala ki mu nsi wano omukulu baali bamusitula mu parliament ku kigo kye yagwa basa kyembadde nkugamba nakatambi nkalina kabateeremu abantu bayinza okugamba tusaaga agwa ebigwa akaddiye ye kennyini ne byayogera takyabitegeera naye bamulemezaawo akyakakasa nina embavu nina amaanyi naye beba abantu ba mwami Museveni abaagala oba bakola ndagaano ki kayalo kaye bagamba aba side zeri mugundi mu ajumani side zeyo ndowooza linda mukatono muganda ngime gobadde okimanye nti nno mwami Tibuhaburwa abantu nga ali beyeetaaga kubanga tebamuwakanya all along ye yes man entegeera ye mu NRM ye kigambo kye kyankomeredde kyayogera tekirina kuddibwamu kyovula banga bangi bakyajja abalinga abamuwakanya baliwa
gwembuulira gwe wali owuliddeyo ng'amuwakanya NRM tewali awakanya aliwa baaliwo naye baliwa baafa abamu ekyo badde oyagala njogere yavuddeyo n'agezaako okunenya Anita Among bw'olora baamugobeddewo ye muvubuka alaba ebintu nga birina okutambula baamugobye baagala Moses Ali oba yalangiridde ekifo kikwadda kuba MP akiikirira baawa akiikirira Ajumani bantu ba Jumani bayagala okuddamu okukwata yes akiikirira Ajumani emyaka 5 bwe tugyongera ku 85 tasobola gimalako mu parliament sinze Katonda netasobola gimalako akyogera si yakireeta nesaagala kijjenga bw'okirowooza kuba nange ngambye ku mwaka oguweddeyo bakamubika emirundi kumpi 3 naye mu butuufu kino kindeetera okugamba omanyi Abaganda balina enjogera gye bagamba nti asogola aliggula omanye embooli tagirinaako bwannannyini eggwanga engeri gye balikwatamu n'engeri gye balifugamu kindeetera okukweshoninga abantu bano we watuufu gye bava kuba omuntu ng'olumirirwa eggwangayo ng'olaba omuntu nga Ali Moses mu butuufu jenu eyakummula yaganyuka yakola omulimu gwe buba bulumi bwa ggwanga nga mugamba twalwana kituufu mwalwana mukoledde eggwanga mwebale naye n'okuwummula nakyo kikulu n'alime wagonda atera nanyuka abavubuka muzannyira nnyo mu bifo bino bwe bakutenda okubibya tolemera mu ddiiro Viki naye Viki tulina story gye twakola wano eyali ku by'Emasaka simanyi lwaki nina kesaalaba Viki ogenze n'ogamba wano nti abavubuka tuzannyira nnyo mu parliament njagala ombuulire ani abadde ku ludda oluvuganya ow'amaanyi mu ggwanga erya South Africa si Malema mu ggwanga erya Kenya ani ali ku ludda oluvuganya ow'amaanyi muvubuka kitegedde njagala tugende mu ggwanga erya Ukraine njagala tukkirize Vladimir Zelensky alina emyaka emeka ali myaka 44 jangu wane France Emmanuel Macron alina emyaka emeka yanga kijana ekyo kyenjagala okulaga nti generation yeno omujiji gwe guno nera tewerabira nti Donald Trump akomawo wa myaka emeka Donald Trump nedda Donald Trump musajja mukulu gwe weebuuze lwaki yavaako gwe weebuuze lwaki ali badde alina interest mu kudda nze duli nagamba Donald Trump ekimuzza agenda kusuulira ddala Amerika nakibagamba nzijukira abamujjako baafa bakyaliwo thank you bwe babanga tebaafa era tajja kuddayo nera tajja kudda kubanga bali bayina abantu baabo bakabinja kaabo Donald Trump myaka 7 yes bayina akabinja General Museveni alina emyaka emeka 8 naye ndowooza atozemeka kati oli mu ndowooza abakazi be bakweka emyaka era myaka ja anti naye munnaye ali kale lukyala emyaka agikweka kale alina emyaka ali mu 8 omuntu atandika okwerabira mu kifaananyi ekifa ye yabyogera atuusa okgenda mu ggulu golooza aliwo ayinza okubeera ku myaka 8 neyeewa ekyo ekifaananyi aba asuubira era nze waliwo abantu beŋŋamba temukaayana nnyo na mukadde wa ku kyalo back to the point bigambo by'omukulu oyo Ali tulina ennaku nga bannayuganda nti eggwanga lyaffe abakadde abo balifudde ekitagasa balifudde akatuuti k'akatemba Parliament eyo kyali kifo buli muntu mwaddukira emitawaana n'emiteeru gye bayitiramu ku bitundu byabwe okubeera nga bikolebwako naye be tutumayo bwe babanga Moses Ali nga bagenda kwebaka nga tebawulira na biki byogeddwa mu Parliament eyo nga ke katuuti akaliwo okulwanirira omunaku abundabunda then eggwanga ligenda kukulaakulana litya bwe tubanga ate ye olwaleero yeerabanga akyali envuumuulo akyali n'amaanyi nga tawadde opportunity emigigi mipya ntera okwogera wano nti eggwanga lino lifulumya ba engineer ba mechanical engineer ba civil engineer buli mwaka nilifulumya ba lecturer buli mwaka nilifulumya ba teacher buli mwaka naye bwe tubanga teturetiringa bakadde
abapya banatandikirawo okukola bwobanga oli mukulwana kanaatuuka ddi bo bali abaliwo olwaleero myaka gyabwe gya ali 30 baali balina emirimu kati bano bali mu 35 and above tebannafuna mirimu leero olwaleero mu ggwanga lino Uganda mwolabiranga bawa contract we China omulimu ogw'okukola wano oluguudo naye nga wano mu Uganda tuyina roko ey'omuna Uganda neetawebwa contract musajja yabuuzizza hamu yabuuzizza kankamaleyo mu ggwanga lino Uganda mwolaba buli mwaka nga tutikkira abaana okufuuka baddokita ne wayita emyaka omwana nga ali mu myaka 5 talina ddwaliro lyagenda kukola mu kuba agaliwo gonna gajjudde Uganda gavumenti amalwaliro agaliwo ku mirembe emikadde gokka geyagala okumaintaininga renovating engaago teyina nteekateeka mpya yonna etandikawo malwaliro mapya kiva ku ki renovation ate nazo budget nezibagamba twazisa bweti nemayuuka kakati mu mbeera eno nga tukyalina ba ali ne bamwami Tibuhaburwa eggwanga lino tolisuubira kukyukako bwe babanga bo ekintu kye baluubirira bifo tebaluubirira ku delivering eri bannayuganda nga baluubirira bifo nakwekuumirawo bafiire mu bifo bagende n'ebitibwa nti onabadde member wa parliament tumuwe national funeral bagendere mu Bugombe bafiiraawo ekitiibwa kibeerewo nti yafanga MP balyoke balonda omulala bagita state eggwanga ligenda kubeera nina abantu bennagambye wano nti omu ku bantu be batunuulidde ennyo be babanja ennaku zino singa bukera ku makya mukama n'amujjulula state funeral direct naga nti tetusobola kubanga abantu abasinga tukuba kerere ku maziika ge olw'ensonga wabadde ogamba kabaka kale maliriza ensonga yetugenda anti kakati olugambo tebaalunkubira naddala nga lutuufu tebaalunkubira kati oyagala nkole ki kozo tebankubira lugambo lutuufu badde ngamba omusajja kyagambye kimu nti empologoma negeze ekisa omukono abaganda abasinga mu mwalaba ku Bwakabaka bwa Busoga ku mbaga tebalinnyayo ku mukolo gwa Kyabazinga kakati empologoma n'ekisa omukono omukulu kyabadde kugamba nti amazima gali nti abaganda tebajja kweyagalira kakati tumaliriza obudde obututwala kankamaleyo kakati eggwanga Uganda lyo terigenda kutereera nga tukyalina ababaka nga ba ali kubanga tebagenda creatinga opportunity eri abavubuka envuumuulo okulaga biki ebibali mu mitwe gyabwe n'ebibali mu bwongo guno kukyatwalibwa ng'ogwabajega naye ate mutegeevu nokkira ogwo omukadde awo enfundikiro kale retired general Moses Ali mu kiseera kino okukuwaako ebitonotono ebimukwatako manyi wano tuli Kasavu Kanyama etwagala tukuwa ensonga nga zonna zikoze eki ziggumidde bulungi ono yaliko second deputy prime minister era ono yaliko lead of government mu business mu parliament mu kaseera kekamu yaliko nga cabinet of Uganda and the third deputy prime minister yaliko second ne third musajja naweereze eggwanga lye era awo wenyini mu May wa 2020 mu May wa 2010 paka mu 2016 ekisanja ekyo kyonna mwami Kaguta we yawangula mu 2011 lwaki otakuliiso mpaka 2016 ekisanja ekirala ye yali third deputy prime minister then awo yajja n'abeerera ddala okuva mu 2016 mpozi mpaka 2021 nga still member parliament wa East Moyo County ate wonna abadde nga deputy prime minister okutegeeza nti bamu deputy prime minister district eri okuva mu 2011 mpaka 2021 ng'aweereza era yali member of parliament mu Adjumani district member kyali nakati era gyayagala okudda abaye omukulu akombawo munzikirize ensaleko mugambe nti tukulindiridde ate minister yoyo gwe mwalabye nga kale mujje mu parliament mu bibye jero ndokutula mu cabinet bakwata mukwate iyi bamuleeta bamukutte
ngaka akatambi sinda kalaba kale kutya baleko tukyali ku Viki exclusive of course ensonga tuzimementula mpola tubajjulako mbajjule nera netufuba okulaba nga tuzishoteninga ne tukuwa ekyo kyolina okubanga ofuna then ekirala munnamawulire munnaffe Savadini Lubowa omukulu leader of opposition Joel Ssenyonyi honorable yavuddeyo naba nga amuteekako ekiwandiiko kye bayita intention to sue era namuwa 48 hours twakatambulako 12 hours today okuva kiwandiiko kyafulumyeggulu nga kimusaba yeetonde tekimusaba kimulagira yetonde obutasukka ssaawa ezo 48 yakatambulako essaawa 12 olw'ebigambo biki ebigambo ebireetera okuba nga omuntu bamusuuwinga twogera ku munnamawulire munnaffe yes Dini Lubowa Sava nnyini mukutu gwa TV10 gano mazima musajja aludde mu mawulire Dini Lubowa Sava okimanyi yalipotinga amawulire nga bakwasa Katikkiro 2013 Damula ye yalipotinga yes Queen TV ye yalipotinga by that time so musajja wa maanyi Ssenyonyi yali tannabaayo so Dini Lubowa Sava mugenda bitemo bambiddemu teeka yembozi Dini Lubowa Sava mukozi munnaffe munnamawulire munnaffe ate ne lead of opposition yaliko Dini Lubowa yaweereza era mujjukira bulungi nnyo ng'atuweereza mukuuma Ddamula Katikkiro Mayiga nga bamukwasa Ddamula mu ngeri y'emu baakolyako ku mukutu gwe gumu n'omuno w'ekitiibwa Joel Ssenyonyi leader of opposition wabula nga tujja ku bikolwa bino mawulire waliwo oluusi ebintu bye twogera nga mazima nnyo nga si mazima nnyo naye nga twagala okukakasa era ne twagala tukakase nti ekyaffe kye kisembayo Viki tolina kigambo kisembayo kuba ne mu okumanya tekuggwaayo ekintu osobola okiraba bwoti omulala najja n'akikuwa bwati naye ebimu ku bireetedde obuzibu Dini munnamawulire munnaffe kwe kubeera nga nkozesa ekigambo kino sirumba naye alimba ebisinga obungi Dini alimba Dini azze atugamba ebintu ebyenjawulo ne twakizuula nti Dini yenkola gy'akolamu ssente ze either bamu bamusasula okuttattana erinnya ly'abantu okukkakkanya ebitibwa by'abantu ne gye buvuddeko yakamala okukwatibwa yagendako wazitiru kitegera akatambi twakalaba nga bamukwata ebimu ku bimukwasa kwe kwogera kalebule nja kuwayo ekyajuzi His Excellence Kyagulanyi ng'agenda e Masaka but kati ninyo investigative journalist abakola ku stories za kunoonyereza yes tusuubira mu kunoonyereza okubeera nga tuwa ebintu ebiri deep okusukkawo tubirabira kitegeera kesi ya butemu n'aginoonyerezaako kesi ya bulyake n'aginoonyerezaako eri ewaffe tulina ekigambo kye tukozesa nti omuntu asobola okukwata omuntu omugezi era gwe mutya nga mumuyita mugezi n'amufuula omusiru batya nti omuntu bamujja ku professional ye ne bamukozesa abalala kye baagala bo akole so si ye kyalina okukola Dini yakolanga investigative journalism oyo nga jayo stories omunda nga abantu baziraba ne kati simanyi oba mu bbanga lya mwaka ayinayo name nga daleri investigative simanyi ne gye yasembayo yamukwasa kalebule kankuwe kyembadde kugamba ekya recently yagamba nti ababaka ba NUP abawerya ddala 5 mu 2 wetunagenda okutuukira ennaku z'omwezi 29 3 ne lumu bagenda kubeera nga babulidde ekibiina kya NUP nga lumu June otegedde so bw'otunulya ebigambo ebyo olwaleero nga n'owekitiibwa Mpuuga ow'ebitaano teyasobola yadde okubeera nga afuna ababaka 10 kikunnyonnyola ebigambo bya Dini n'ebiruubirirwa bya Dini. Dini asasulirwa kubeera nga asuula NUP. Kyova olaba yasobodde okuteeka ebigambo ku w'ekitiibwa Joel Ssenyonyi nti yakyulumpanya akawumbi
mu nsonga z'ekisaawe ky'eggwanga Entebbe International Airport nga bali akyali ssentebe wa Kosase nga kyali ssentebe wa Kosase kakati byonna nga bigenda mu maaso Joel Ssenyonyi agamba aleete obukakafu n'obujulizi bwe kibanga ddala kituufu nakwata ssente ezo akawumbi akalamba Dini Lubowa Ssaava kye bamwagaza ke kawumbi ako ddala kituufu nakakwata ffenna ensonga twazigoberera mu Kosase engeri Joel Ssenyonyi gye yagobererangamu ensonga za airport yali ekulirwa omukyala amanyiddwa nga bamutuuraki ensonga eyo ripooti yakolebwa neggwa netwaliwa mu parliament nekwasibwa speaker n'agaana okugiyita ku fulo ya parliament okuteesebwako oba okitegeera najja buvuddeko ndowooza ennaku eringa wiiki emu Joel Ssenyonyi yali ku NTV n'avaayo n'aclarifyinga n'afulumya n'ekiwandiiko kuba agenda babungeese ng'ambo nti mbu yakwata enguzi ey'akawumbi ku kisaawe n'agamba nti omuntu eyakwata enguzi ate n'akola lipooti neggwa nejja ne ku palamenti n'atagiteekawo ku fulo eyagaana era ng'abuuza nti nze yakola lipooti neggwa nenjiteekaawo n'abagigaana okutuuka ku fulo ani abayalya kuba ogwange kola report si kukwata abo ogwange kunoonyereza n'enzuula nendeeta report anyongereko katono yes okimanyi bulungi nnyo nti Rope era yayita ku TV ya NTV n'agamba nti baamukubira emirundi n'emirundi ng'ani amukubira omukyala Anita yes ng'amugamba ebintu ebyo biveeko era akulembera ekitongole kya Civil Aviation Authority mbu yali ayagala kumumiitinga yayogerwa Rope ng'agamba mbu Anita Amongo yamukubira owekitiibwa omukyala Anita Amongo mbu yamukubira ng'amugamba mbu ayagala bamiitinge n'akulira ekitongole ekyo Joel n'amugamba nti webiba genuine lwaki tajja natumiitinga ng'akakiiko yes lwaki ayagala kundabanga omu bigambo bya Rope ye yabyogera kakati bwe tuba nga tuli mu kunoonya akawumbi akaabula ng'akulagirawo nti ne ku TV yajja n'alambulula n'agamba nti baafuba n'okumuyita bamuweeyo kantu n'agamba mujje mu miitingi era Anita Amongo alipoota batulaga yamuweebwa naye ku parliament teyatuuka akawumbi kituufu kakwatibwa so kakati awo wenjagala Joel yavaayo na clarifyinga talina ssente mugana ekyabadde akunnyonnyola talyanga ku ssente naye zo zaafuluma teryamanyi kakati Dini yamanyi okuva ku nsu era akakasa nti omukulu yakwata akawumbi kakati kyekimuviisizayo ne bamugamba ekiwandiiko kiwalabye omukulu yayise mu bannamateeka be n'agamba amuwadde essaawa 48 ate n'omukulu yasomye obwalooya oyo munnamateeka so anti kati tasobola kubeera mu musango gwe naye yamugambye aveeyo annyonnyole engeri gye yazifunamu oba sikyo amwetondere olw'ebigambo byamwogeddeko singa takikola mu ssaawa 48 agenda ku facing court of law amateeka okitegedde so Rope ya Joel Ssenyonyi naye ku kyamuganda waffe Dini emirundi mingi njagamba Dini otusinga obukulu otusinga experience mawulire oluddemu ndowooza okulwamu ne experience byawukana naye aluddemu so ndowooza wandibadde kyakulabirako gye tuli nga tukola ebyo ebituufu naye olaze nnyo nti weesigamye ku bulimba okusinga amazima omulimo gwaffe nga bannamawulire tulindabirwamu ya society kwe kukwata ebintu ebimu bayinza okuba babyogedde mu lulimi luzungu waliwo bannaffe abatalutegeera bulungi ne tubakyusiza okusobola okubeera nga buli omu amanyi ekitambula mu ggwanga n'okunnyonnyola abantu tubamanyisa information entuufu naye gwe bw'obeera nga buli w'oyimirira olw'okuba olina assignment wano ago mazima ndaba ontunuulira alina assignment okuva mu bakulu nanti noono Rope asuwinga ono lwa palapase anti kyekyo naawe oli kugwe basuwinga olwa palapase okola palapase asikola palapase gano mazima kubanga Vicky gano mazima ng'omukutu yes Vicky lekera awo amazima mpa ensonga
bintu bya ddiini omuntu gwe walitunuulidde n'omulabamu empeke naye nga ekituufu ekimuvaamu tekifaanana ekyo kyali bonga kuba bw'omutunuulira nga mpeke ate ye yawulira ajja kugamba nti muvumye naye nedda Dini Lubowa andeetera n'olumu ogamba nti oba engeri gy'abadde ayogera ennyo ku NUP nga bwegenda oggwa engeri gy'abadde atulaga nti ono eyali ebitaano wa kitalo nnyo alinga nga ali ku mission ekuba Joero kubanga ye yadda mu bigere byoli olumu ntuuka ne ŋŋamba oba ali ku kakuyege mission yeyo nti omulimu bwe gugguka agenda kubaako kyafuna waliwo ate ne ge twawulira mu nkuba manya amawulire tobeera conclusion ag'omu nkubo mbu baamuwayo ejjuguli era lye lyabawula ne Katumba ono ateradde mu Nuupu bwe mpulira mbu alina ejjuguli lye baayoola ejjuguli eryo mbu nga lyakukuba Bobi Wine mpaka ku ttaka ng'ani abawa abakuba Bobi Wine babongera omusaala babongere kubanga mbu ejjuguli eryo bwe lyabaweebwa mission eno ng'eyita mu ono ow'ebitaano nga yayagala alage nti wa kitalo nnyo kwani kwe yali mukama we kakati bwe tulaba omuntu y'omu ng'era yavaayo mu mawulire agakuba loopu ng'ate ekifo oli ye yakivaamu ntuula olumu ne ŋŋamba oba yandibanga ali kalimu ate nga ddiini tetwakalaba mulundi gumu oba ebiri ng'akola ekyo tumulabyeko occasionally ku bintu bingi nnyo muganda nga agambye eddiini emirundi gye baakamukwata teguli gumu oba ebiri mingi waliwo n'essomero erimu lye yali agamba mbu nno lirimu omukwano gw'ebikukujju ne bamuvuba naguno gwakabyaggweeraawo byafutyankibwa waliwo abantu nga yeyo engeri gye balyamu ebyenfuna byabwe babifuna bwe batyo era abo bwe baleetedde abantu okukuba ebituli mu bannamawulire abali genuine nti Vicky oleeta omuntu wano ku show n'awa mentalite yo oba endowooza ye ku kintu taba conclusive nti kiri bwe kiti ne bwe kiti naye abantu nga ddiini atuula ne mu kamera n'akugamba nina obukakafu bwemunkwata obubimbujjayo bwemunkwata obubimbujjayo then lwaki totandika na bukakafu obwo n'obututeera ku tebo teweetaaga na kwogera omukyala bamutulaki ali mu bintu ebyo nakunnyonnyodde nga muganda ng'ayogera nti nno waaliwo information eyaliikinga Joero ye yabyogera loopu nagamba nti baali bamuyita bwe kibanga ekintu bwe kityo bwe kiri muganda wange bannamawulire nga ddiini ndi omu ku batalina kubamalirako obudde bwange kubanga bagamba bw'otandika okwogera ku atategeera naawe ofuuka atategeera bw'obanga ggwe mujjagujjagwe obanga ggwe mutegeevu n'olemererwa okutegeera atali ate gwe oba totegeerera ddala okukira ye Jim Spear cartoon Jim Spear oba Spear abasinga bamuyita Spear naye Spear Jim Spear cartoon yateeseteese 23 June ng'ennaku z'omwezi 23 July okubanga bannayuganda bagenda okusitula eddoboozi lyabwe mu kuyita mu kwekalakasa okw'emirembe nga boolekera corruption nga boolekera parliament mu ddakiika 3 zokka. Alright, abatuwuliriza Jim Spear oyo musajja nnyo era musajja muyivu ebitagambika era lecturer mulamba Makerera awo. Jim Spear y'omu ku basajja abaatandikawo embeera y'okuteeka ebitooke va ku kino president kye yeenyigiramu Kyagulanyi naye emabegako yatandika yamobilizinga abantu buli wali ekinnya bateekewo ekitooke enkola eyo neekola then wayita akaseera katono ne wajjawo ebya NAM so NAM nga baterezeza amakubo agamu n'enteekateeka yalimu president Kyagulanyi n'ebibiina ebirala ne bagenda maaso n'okubanga basimba ebitooke naye nga yatandikibwawo Jim Spear bwe tujja olunaku olwaliro ne tutunuulira ebigenda mu maaso ne parliamentary exhibition eyafuluma minutes ezafuluma nga ziraga abakulu abaali akawumbi akamu obukadde 7 okwafulumirako 5 ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba n'ababaka ba NRM ba commissioner abalala ensonga eno yatandikibwawo era omukulu Jim Spear yes Jim Spear omukulu amanyiddwa nga Kakwenza Lukira Basheija n'omukyala amanyiddwa nga Tuhayirwe so be batandika enteekateeka eno ey'okulabisa palamenti
enkola yaabwe neekola bulungi era evuddemu ebibala n'olunaku olw'ebyo tukyayogerako nti twatandika n'akawumbi kamu mu obukadde 7 byampuuga 5 ne tujja ne tufuna 23 ne tujja olwaleero nga paalamenti yonna bagitadde ku ttaka ejjudde enguzi ekyatandikira ku bali ne kijja General Museveni yakikirerifying nti kituufu yakizudde naye ne mu ofiisi ye mwennyini mulimu abali b'enguzi ne kitegerekka nti abaali banenya Nuupu ogamba nti mpuuga yalya batuufu n'abaali bakuba eno ne bategeera ensonga etandikira ku mwami oyo tuzzeeyo tukulaga amaanyi ge nekyateeseteese yavuddeyo n'akola statement ku mukutu gwa X oba Twitter n'ategeeza nti tukoze buli ekisoboka tujjeeyo obulyake n'obubbi n'obukenuzi obuli mu paalamenti y'eggwanga naye kitulaze nti ab'obuyinza oba bekikwatako si beeteefuteefu si beetegefu kuteekinga ene action ku buli bw'enguzi oba obulyake obufumbekedde mu ggwanga ne mu paalamenti James Paya n'agamba kino bwe kibanga kiganye tukunga buli munnayuganda amanye nti takkiririza mu nguzi takkiririza mu bulyake era ng'akimanyi nti kisuula eggwanga ne institutions endala ezandibadde zigasa bannansi nga 23 tumakinge nga twolekera paalamenti y'eggwanga bye byabadde ebigambo by'omukulu oyo ekituufu kiri nti eggwanga lyetaaga abantu abalowooza nga James Paya abasukka mu 100 ng'era bavumu kubanga gye buvuddeko ebigambo ebyagenda obyogerako ebya paalamenti yatiisatiisibwako omukyala amanyiddwa nga Anita Amongo era n'avaayo ye kennyini n'awandiika n'agamba nakitegedde nti waliwo olukwe olwagala okunzita nakitegedde nti bampangira okunzita ne bwe gaba nga amazima ge gagenda okunzisa sina kyakikolera ne sigenda kusirika nga ndaba ebikyamu mu nsi era n'ategeeza bulungi ani eyali emabega w'okwagala okumutta nga yeweekitiibwa sipiika paalamenti yaffe Anita Amongo nti yali emabega w'olukwe yes tweet eyo gyeri abatuwuliriza musobola oginoonyako ku Twitter handle ya James Paya kakati enteekateeka eno okumakinga tubadde tutunuulira generation Z ye Kenya babadde bamakinga nga balumba paalamenti era ne batuuka bakikoledde ennaku ennungi 7 okitegedde ne batuuka ku paalamenti olwaleero abakulu bagamba enguzi efumbekedde mu ggwanga twolekera paalamenti nammwe mwagala kujjayo mugo gwa speaker ab'Ekenya badduse nagwo ndowooza bwe nti singa ab'Ekenya basodde twala muggo n'entebe ne bagifulumya entebe bagifulumizza saagala kukuma muliro mu bantu naye singa abeerawo omukisa ogutuuka ku paalamenti ya Uganda nandirowoozezza kisaana buli mubaka ali mu paalamenti mostly ababaka ba NRM abantu babakwateko yes omuntu okeera otya ku makya nga mulina ababaka 529 mu paalamenti setteeserezo w'eggwanga oli n'anoonya emikono 177 ne gitwala omwezi mulamba nga kyalwanira ki tujjewo bano abali b'enguzi kitegeeza paalamenti yonna eri corrupt babanga ku 5+ tubulwako yadde 2 bwe kibeera nga ku babaka 529 tubuliddwako ababaka just 177 kubanga gye mikono gye yeetaaga okuteeka ekiteeso ekyo ku fula ya paalamenti twasembeyo ng'alina 167 okitegedde nga gyayina nzobe nasembeyo okutegerera nga wabulayo mikono ena wabula yeena okay mwebale kuntereza yagambye agenda kulumba ababaka mu constituency zaabwe ng'alabisa singa ogaana omuwa omukono abantu beewammwe bakoleko ng'amateeka we gaagala bonga banaalaba okitegedde naye ate we yakikoledde paalamenti bagiyise ekomewo kati weeri ekibuuzo kiri nti ababaka abali mu paalamenti 529 amazima ga Katonda nga buli omu bw'ajja ku TV ga enguzi mbi kale bagenda mu luwummula ne kubulako yadde 3 ebisigala mu paalamenti okitegedde bagenda mu luwummula kakati
Bannayuganda bwe wabeerawo emikisa emirala tuleme kuleka Jim Spire mu nsonga eno tujenyigiremu kubanga abali mu house wali bo tebalina kye baagala ku muntu ate basindikibwayo Anita Amongi yennyini yayimiridde kadaala nga ono omukyala gwe baakwata Sise Namuju n'agamba nti mugamba nti yalya ssente naye ssente bwe yazifuna era yazireeta mu mmwe kitegeeza ki ekyo kitegeeza eno tudde eno omukulu oyo atuwe saidi ye waliwo abantu betugwanye okuwa ebimuli byabwe nga bakyali balamu naye omukulu oyo Jim agwana ebimuli bye bulungi nnyo nga mulamu bangi tetwalitegedde biri mu paalamenti y'eggwanga tabakuba ye n'oli omuwala oba omukyala atuhayirwe ne bino byonna mwami Tibuhaburwa byavaayo n'ayogera olwaleero obulyake buli bwenguzi lererere tetwali bitegedde tabakuba Jim Jim ye yatandika ekintu kino newankubadde nga n'omukulu Bobi Wine abadde ng'emabega yonna akyogerako naye ekya Jim okuvaayo n'agamba nti nno bagenda ku maakingo okugenda mu Parliament on the 23rd of July Parliament lwebadde erindiirwa okudda oluvannyuma lw'oluwummula bakomawo nga 2 bagenda kutuula kubanga omukulu bakutte mu bajeti ye omukulu bakutte mu bajeti ye y'amaka n'agamba baaba nedda mugenda kutuula eyo bajeti yange mwagitaganjudde mu byafaayo bya Uganda gwe mulundi ogwasosinga Parliament egenze mu luwummula nekomawo n'agiyita ekigireese kuteesa ku budget olwedde yasomebwe bakutte mu kittavu kye n'agamba nedda baaba mutunule wala kakati omukulu Jim kyayogerako nga munywanyi bwagambye nti ebiri e Kenya manye ebyange njagala nnyo okwogera kati anyigira nonyigira Bannayuganda nabagamba gye buvuddeko nti enkuba y'emiggo enokyukamu enkuba y'emiggo erabika yeetaaga okukola ki okukyukamu nkuba kitaata batukuba mpola lwaki ŋŋamba bwe ntyo Munnayuganda ye muntu gw'oteekako embeera embi n'akulaga nti nno temunyiga asurvivinga baatugalira mu lockdown nga amawanga amalala galina ebirala bye gakola mu lockdown yaabwe nga bo balina emirimu gyabwe egimu egitambula ffe twaguma batreda mu Kampala ne bagamba tukole obwegugungo tuleme kudda ku maduuka gaffe waliwo abaggulamu amaduuka ne bagaggula eggula wadde n'olukuŋŋaana batreda ne baba basitudde enkundi era awo nawo tujja kakati ndi mukulaga Bannayuganda be tulina nange nga muntwalidde Bannayuganda bennyini ne tujja mutogikwatako amabega gwe toliimu Bannayuganda nemukola ku mukutu gwange ngukola ne tujja mutogikwatako Bobi Wine n'abagaba naye tuyimirire wamu abayimbi ne bamwegattako abalala ne bamwegattako abamu ne babeera emabega batebinkwatako embeera eno tugirabye ng'ebadde ng'ebeerawo Jim okuvaayo n'alangirira nagaba naye tugenda on the 23rd of July tumakinge ku Parliament kikolera ddala era tewaliwo abyakwerinda yenna abagenda kuba muntu nga mpaawo kikoleddwa onkubye erimu kankuddemu lwaki majje ge gakera mugenda okukera ku makya sina police amajje nga gagumbye okuva ku mulyango ogwo mpaka ku dduuka wogenda okugula ekyokulya lwaki ŋŋambye bwe ntyo kubanga ne wetwogerera olwaleero mu maki ya Jim Spire lwaki ŋŋamba nti nno Bannayuganda tebajja kgenda leero nga Kenya yeegugunga olabye amagye agali mu Kampala Kenya yeekola ki bayiye amagye wa e Kampala kikulaga ki nti tewali kintu mwami Tibuhaburwa kyatyanga abantu bangi bakuŋŋaanye bwe bunafu bwe mbadde njagala Bannayuganda tewali gwe nkuma mu muliro tuddire obunafu bw'omwami ono gafuuka amaanyi gaffe tuddire obunafu bwe gafuuka amaanyi gaffe kubanga ati abantu abali awamu nga bangi kyobola ne Kyagulanyi bw'aba agenda otambula lwakiri ateekawo bbomu n'agamba mu ggwanga mulimu bbomu mwewala enkuŋŋaana ennyingi enanga n'avaayo n'atuula katooti musajja wange mukyali wange enanga muleke tukole kirala n'atuula katuuti bw'atuula katuuti n'agamba mu bitundu by'e Rubaga tufunyeeyo bbomu awo nga ne Kulayi gye yeeteekateeka ng'alinda kyagenda okumala wano enanga
n'omwami Kulayija gyakole ki agatewo. Therefore obungi bw'abantu bukanga nnyo mwami Tibuhaburwa era yeewala nnyo okubeera ng'alaba abantu abangi nga bakuŋŋaanye. Naye bannayuganda babadde tebakimanyanga nti bwe bunafu bwe. Obunafu bw'omukulu oyo kwe kulaba nnamba y'abantu etali ya bulijjo ewantu. Mbadde mbeegayirira n'obuwombeefu obw'ekitalo nga nfundikira ku kino nti bannayuganda bambi muddire obunafu bw'omwami ono mu bufuula obunafu, mugafuula amaanyi gaffe kwe tuyina ate okuyimirira okwerwanako, kubanga byonna bikoleddwa, ebyemirembe bikoleddwa, online buli kimu ne kikolebwa, naye mpaawo kikyukako. Walina okubaawo ekirala ekikolebwa nga bwe mulaba Abaganda baffe Abannakenya, muleme kubakubira nduulu na kubawaana, wabula nammwe mubeeko kye mukoppa ku Bannakenya abo, kubanga ffenna tetwawukana, ffenna tuli ku lukalu lwa Africa, ffenna tuyina red blood ya flowing nga mibiri gyaffe, okiwulira? Tetuyina ro ya njawulo ku y'Abannakenya gye bayina, obumalivu bwe bayina naffe bwe tuyina. Ekyenjawulo kye tulimu nti tulinamu akatengo, ate akatengo tukafuna lwa mmundu. Naye waliwo emabega kanyumyeyo akantu kano katono. Twali awo ku shamba, omwami ng'akutte emmundu yali w'amagye, n'agakuba ana mu bbanga, n'akubayo omu mu bantu. Abantu ne batandika okujja nga bamuyiikira awo ku shamba, abamanyiwo ku namayi baawo. Abantu ne bajja nga bamuyiikira, Mbalayiriya yeefukira mu mpale n'emmundu n'agikanyuga ku ttaka. Genda maaso. Genda maaso tumalirize sound muina. N'emmundu n'agikanyuga ku ttaka. Emmundu bwe yagikanyuga ku ttaka, kwolwo nga gamwegaanye. Amasasi ge gamwegaana, n'emmundu n'emwegaana neyeefukira n'okwefukira. Lwannamungi w'omuntu eyali ajja ku shamba nga bonna batunuulidde omuntu atya omu. Banne bwe baalaba nga munnaabwe agobwa, tewali yaddamu kuba yadde eri, bonna badduka bagenda waggulu wano ku mapeera, beetegula ekibabo. Therefore munnayuganda, eyo emmundu gy'otya gwagigulira buli magazini egendako. Lwaki baddira ate gwe kennyini eddembe lyo balitulugunya olw'emmundu eyo gy'ogula okubeera ng'ate yeyina okutyoboolera eddembe lyo? Njagala oddira amaanyi go, tobaako kintu kyonna ky'okola, tokuba muntu. Ekirungi ndi kati ebintu biba mu kamera, buli omu aba abiraba biba byeyoleka. International community ebiraba, mumanye engenda ya Gaddafi yagenda atya? Tewali muntu yenna nga wa kitalo wano ku lukalu lwa Africa ng'akyalina international relationship n'amawanga g'e Bulaaya. Nti bino byonna Gaddafi engeri gye yagendamu yamala kukwata ku bantu be ne bamulaba nga bafa nga battibwa ab'ebyokwerinda in broad daylight ne bagamba wano twatuukawo ddi. Kale Vika exclusive gwe mkutu kwe tuli gye musinzira okutulaba n'otuwuliriza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okutugoberera. Saidi emu mbadde ne Sir Jimmy kuva ku DPTV Uganda. Saidi endala nembeera ne Tony Anthony. Leka abantu kubalumisa lulimi bakyala bampa amannyo gavaamu. Tulina Tony si Anthony. Tony mugenyi okuva ku UG News updates online. Yes, kale andoza tusinkane updates eziriddako Mukama bw'aliba atukwatiddeko n'atuwa ekisa ky'omukka ogw'obulamu. Mweraba.